Okay. Abalungi abagalwa nsanyuse okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo mu kifo kino ku ASPS Mubire Bible and Politics. Tuseemu kukoleeta eddakiika 5 ku 6 nga bulijjo ez'eddakiika tujja zigumira. Olwaleero Friday ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2025 lwe lunaku olusembyeyo mu mwezi ogwokubiri ogw'omwaka ogwa 2025 tetukyaddamu kulusanga okuggyako nga mwaka mulala. Njagala okwebaza mwenna ababadde mu kusiiba n'okusaba. Simanyi njagala tukkaanyize wamu, manyi waliwo abantu abamiisinga olw'amasimu, naye mbadde njagala mpulira mwoyo w'okusaba nga tuggalawo ekisiibo. Tugenda kusaba amasimu tugatwale enkya. Mulaba mutya amasimu gano nga tugatutte enkya kuba tulina okusaba kuba eno puroguramu yammwe njagala basaba tukkaanye. Manyi bingi ebibeera mu wiiki muba mulina okwogera nammwe bambi ebibaluma. Nina security alerts, nina tugenda kusaba eddakiika eziwerako. Eyo gy'oli tusabe. Then tugende mu security alerts, tugende mu kigambo, amasimu tugakube enkya. Okusaba kye kisinga. Amasimu tugakuba enkya bamikwano. Tulina judgment okuyita mu Bayibuli oluvannyuma lw'okuwaaba n'okusaba Mukama Katonda. Waliwo Mukama ayogera okuyita mu kigambo kye, waliwo ebyawandiikibwa Mukama byagabanye naffe bye tugenda okuba nga tusomako leero ebya judgment okuva mu ndagaano enkadde ate ne mu ndagaano empya. Nakugamba nti Bible ye constitution kwe tutambulira mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri bw'oba ng'osazeewo gitambuliramu mu mubiri. Naye mu maaso ga Katonda bw'oba ogendayo ng'olina ky'oyagala nakisomesa wano ne mbagamba nti nno nga bwe tugenda mu kooti omulamuzi ng'omukootingira constitution ya Uganda nti ku kino akawaayiro kano constitution teeka bw'eriti section bw'eti eyogera bw'eti. So ne mu maaso ga Katonda ogendayo na byawandiikibwa kuba ye constitution gye tulina wakati we naffe. N'omugamba Mukama Bible egamba bw'eti, essula bw'eti, olunyiriri bwe luti. Mukama Bible egamba bw'eti, mu kitabo bw'ekiti. Ekintu ekyo kiseeseetula Katonda. So waliwo obuwaayiro mu constitution yaffe ya Bible. Mukama byayogedde naffe mu kitabo kya Exodus chapter 22 verse 18 to 31. Njagadde kugimalayo naye paka nga ku 30 ku 29 naye okay katumaleyo awo. Ojja kumalayo okuva essula 22 okuva ku nnyolo 18 okkirire. Tuyina Exodus era chapter 32 from verse 1 to verse 9. Ate tuyina n'okubikkulirwa essula 13 olunyiriri olw'ekkumi. Oyinza okuva ku lw'omwenda paka ku lw'ekkumi.
okubikkulirwa. Revelation chapter 13 from verse 9 and verse 10. Then we have Exodus chapter 22 from verse 18 to verse 31. Exodus chapter 23 from verse 1 to verse 9. Awo we wali judgment n'okuddibwamu kwaffe okwo ekisiibo kye tubadde tusiiba n'okusaba. Mbeebaza mwenna abasiibye atera n'okusaba. Waliwo abagenda okweyongerayo nga bannaffe abasiraamu batandika enkya. Okay, ntegeddeko tebanaba kubeera sure oba nkya oba kwosa nkya, naye nga okulinda n'okusembayo okusinziira bo bwe bakolemu ebintu byabwe basuubira essaawa yonna okulangirira okutandika kubanga ekisibo kitandika nkya. Kale ekisibo eky'ennaku 40 ekyo tusaba mu kitwale mu maaso olw'eggwanga lyaffe, ate n'abakristaayo batandika ekisibo kya kalema 40 days, abasiraamu 40 days, abakristian 40 days. Wenna asobola okuba nga wenyigira mu kisiibo ekyo ne bw'oba toli mu katuliki oba nga toli musiraamu, naye ku lw'eggwanga genda maaso n'ekisiibo ekyo tusiibire wamu ng'eggwanga, temwerabira eggwanga lyaffe, Mukama ayongere okutuddamu. Naye era ne bwe tusiibye ennaku 3 ezisembayo waliwo bye tugenda okuba nga tugabanako, Mukama byayogedde naffe. Amaanyi si mangi nnyo naye tujja kgenda tutereeza mpola, temufaayo. Kale obulango busigadde nga busitandinga nga bwe buli, katugende mu kusaba ate tugende mu secretariats. Ojja waliwo omuntu alumirizibwa okutusabira wano okusaba online ng'owulire olina essaala ey'enjawulo, okuba essimu nga yakusaba, si yakuteesa toteesa, yakusaba. Bw'obaayo kuba essimu osabe. Bw'oba ate naawe atasaba, awo wennyini w'oli fukamira obeeko ebigambo oba saba nga bw'okola by'okola oyogere ne Mukama. Ffe Mukama atuwulirira wonna we tubeera, oba oyoza bintu, oba oli mu kufumba, oba oli ku location, kyonna ky'okola saba, kubanga Mukama yaddamu abali mu makomera, amakomera ne geggula, yaddamu Daniel ng'ali mu mpuku y'empologoma ng'asuuliddwa mu mpologoma, yaddamu abantu, oba oli ku lusozi, oba oli ne wooli ne bwe waba wakyafu watya. Ate ovuddeko. Kale tugenda kusaba olw'eggwanga lyaffe, Mukama nga tumwebaza olwa ssaddaaka eno, ate tumubuulire n'ensonga endala n'okumwebaza olwa byonna by'atuyisizaamu, kuba senga siye senga twaggwaawo. Mukama atuwadde obuvumu obw'okuyimirira awazibu ennyo okuyimirira, abalala we baalemwa. Mukama atuwadde amagezi okulwana n'abasajja bano kye baali tebasuubira. Mukama atuwadde obulamu okutukuuma, essaawa zino bandibadde baatumalawo dda. Wangi? Halo Musumba. Halo Sebo. Ya nkulamusiza menya Mukama waffe. Nange Sebo nkulamusiza Sebo. Leyanziza akagisaako okusaba njagala otwala omukisa guno oyimusa eddoboozi lyange. Ngenda kukozesa nnimbi nga 2 ansubire tekibeera mu buzibu. Tewali buzibu Sebo. Nga Mukama w'anaaba alungamizza. Amiina, amiina. Kale Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero, tukwebaza olw'okuba nti otuyimusizza, olw'okuba otutuusizza kiseera kino kye tutambuliramu nga Bannayuganda. Tukwebaza olwa Mutombawiri, emirimu gy'omukozesezza okutuuka ku mulimu guno, olw'okutuuka ku kiseera kino kye tulimu. Olwawo n'abakulembeze ab'enjawulo b'otuwadde kubanga nabo basobozesa okukola emirimu gye bakoze. Mukama kwebaza ku lw'Abannayuganda bonna, amaaso g'ogudde, ebintu by'ozze ng'otwolesa ng'otulaga ebintu ebirina okutwala mu maaso. Tukwebaza ku lwa byonna Mukama.
webaline kwebyo byonna byogenda okuba nga okukola mu ennaku zino zetusemberedde ezigenda mu maaso. Byonna Mukama obiraba era tukwebaza nti gwessuubire yaffe nti byonna tusobola okubikola Mukama naye ate tutabikola naawe tuba tukoledde bwereere. Nze mba nkwebaza nga ngamba nti osinzibwe ayi Mukama nakulebyo byonna bye tusuubirira ebyo byonna byogenda tusobozesa okuba nga tukola. Weewaawo Mukama tumanyi nti omulabe atulumba mu nnumba za njawulo si bya mubiri byokka ne mwoyo mu ntegeera zaffe mu byonna ebitukwatako ng'abantu. Naye nsaba Mukama ffenna nga bwe tuli bannayuganda byonna gye tuli abo bonna abawuliriza eddoboozi lyange abo bonna bali ewaka abo abali ku mawanga nti ffenna Mukama otutegeko ekisa ekiwangula ebyo byonna ebiyimirira mu maaso gaffe nga biringanga ensozi zetasobola kubanga tubuunika. Nsaba nti otutegeko ekisa ekikwekwata Mukama ekibeera nga tetutambula ng'amagezi gaffe gaba galagidde naye ate nga tuwuliriza ekyo omwoyo kyatulagira ng'aleeta ku kigambo kyo. Kyenva nkwebaza ngeri enjawulo olw'ebikigambo sina kigambo kyokka n'ebigambo byoza otugamba oyita ku mukutu wano n'ebifo ebyenjawulo ebirala. Nkwebaza okulaba bonna b'osobozeseza okuba nga basiiba okutuuka olunaku olwaleero. Nkwebaza olwabo bonna Mukama boogenda okuba nga oyitamu okuggusa omuli Muganda era nyongera okusaba kiweze bafe naddala omukulembeze Kyagulanyi pulezidenti nti mu ntambula zaffe ffenna ng'abantu Mukama otukuume ebyo byonna omulabe byategese nga byakutumalawo. Otuyambe Mukama tuleme kuggwawo tuleme kusaanawo naye tulabe bulungi bwo mu nsi ey'abalamu. Nsabira Mukama bonna abalina obuvune nga buvudde mu mitawaana gye bayiseemu olwa struggle eno gye tuyitamu Mukama nti bazzeemu amaanyi bawonye. Tusabira bonna abaana abali mu makomera Mukama abatanda bakufuna bwenkanya abeetaaga okubeera nga obaddiramu Mukama. Nsaba owulire emiranga gy'abamaama gy'abataata gy'abaana Mukama nga bakaabira ab'eŋŋanda zaabwe abo bonna Mukama abatalabye bwenkanya okutuusa olunaku olwaleero. Nsaba nti gwe akole ku ewatali ku Mukama era gwateerabira ebyo byonna ebitutuukako obeere nga oleetawo obwenkanya Mukama bwe twetaaga. Naye ate naffe ng'abantu nsaba otuyambe tuleme kusirika busirisi Mukama bwe twetaaga okuba nga twogera. Tuyimuse amaloboozi gaffe tuyimuse ebyo byonna by'otuwadde okuba nga tukola tusobola okulaba nga tulwanirira nga tutiimirawo wakati n'abo abatalina bwenkanya Mukama. Nyongera okusabira puroguramu eno ey'olwaleero Mukama ogiwe omukisa byonna ebigenda okuteesebwa. Nsabira Wiri Mukama omuyambe obuweereza bwaweerezaamu omukomeko ne ku lulimi lwe okubeera nga ayogera ebyo byagala ayogere Mukama atuukirize okwagala kwo era akuweesa ekitiibwa mu byonna. Nkwebaza olwabo bonna abatyunizeemu olwaleero Mukama bawe omukisa basinkane bonna balina obwetaavu Mukama era ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza kubanga tumanyi nti byonna bye tusaba nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo bijja kukolebwa nga bikoleddwa mu nzirayo. Kale tugende mu maaso n'okusaba. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olw'akawungeezi ka leero. Mukama weebala olwa byonna tusitudde amaloboozi gaffe Mukama n'okuyaayana kwaffe n'okukaba kwaffe n'ennaku yaffe Mukama okwetoloola ensi yonna. Wano waliwo abantu okwetoloola ensi yonna Mukama abazze okuwaayo petitioni zaabwe Mukama gy'oli
olw'eggwanga lyaffe Uganda. Bayibuli egamba nti abantu mu by'omu mirembe sura 7 nti abantu banga batuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne banoonya ne bakaaba ne bafukamira ne basinda olw'eggwanga lyabwe nja kukkanga mponya ensi yaabwe. Mukama ensi yaffe, Mukama ensi yaffe, Mukama ensi yaffe. Eyo y'ensonga etuleese wano mu maaso g'Omukama. Tubadde mu kusiba n'okusaba, weebala okusiima Mukama ssaddaaka yaffe. Bayibuli egamba waliwo ebitasobola kuvaawo okuggyako nga waliwo okusiiba n'okusaba. Mukama ebyo ebyokulwanyisa ebisinga amaanyi mu nsi ey'omwoyo, naffe kyetuvudde tujjayo atirale Mukama okujja gy'oli olw'okusiiba n'okusaba olw'ensi yaffe Mukama, nga twagala okuddibwamu, twagala Mukama okke owonye ensi yaffe. Mukama ensi tulaba mu Bayibuli emirundi mingi ng'okka n'owonya ensi. Abasajja bagamba nabbi wo Elisha nti ettaka lya wano n'amazzi gaawo teganyweka, amazzi gakaawa n'ettaka teribala. Bayibuli egamba okuyita mu musajja wa Katonda Elisha wakka n'owonya ettaka. Bayibuli egamba nti amazzi ne gawona okuva ku olwo n'ettaka ne litandika okubala. Mukama Uganda yafa, amazzi gaafa, ettaka lyafa, obutonde bw'ensi bwafa, ennyanja yafa. Mukama embeera y'obudde yafa, buli kintu kyonna mu Uganda kyafa. Ensolo z'okuttale zifa, abantu bafa olw'obukulembeze obubi. Mukama tulina ensonga nnyingi nnyo okujja mu maaso g'okukukaabirira. Mukama tukwebaza kubanga otuzzeemu okuyita mu kigambo kyo. Tukusaba Mukama okuba judgment y'okuvaayo mu nsi ey'omwoyo ejje mu nsi ey'omubiri Mukama. Bannayuganda bagirabeko nga etuukirira ng'ekigambo kyo bwe kyogedde, ng'ekigambo kyo bwe kiri Mukama. N'abo abatakkiriza banakkiriza nti mu ggulu waliyo Katonda. Bayibuli egamba waliwo abatagenda kukkiriza okuggyako nga waliwo obubonero n'ebyamagero. Mukama nga balabye obubonero n'ebyamagero. Kano Mukama ke kaba kabeera akabonero. Abantu abatakkiriza nabo balikkiriza nti mu ggulu waliyo Katonda. Mukama tukusaba okke owonye ensi yaffe. Mukama ensi yaffe efuuse y'abannamwandu, ensi yaffe efuuse y'abamulekwa. Mukama ensi yaffe efuuse ya miranga, ensi yaffe efuuse y'amaziga. Mukama ensi yaffe efuuse ensi yonna gyejja abaddu. Mukama tutundiddwa mu buddu nga watugaana okuddamu okutundibwa mu buddu, kubanga bajjajjaffe baakola obuddu obw'abazungu nga bazze ne bagikolonizinga ne babeera mu buddu nga bye balima by'abazungu, buli kimu ky'abazungu. Mukama n'ogamba tetuddangayo okukola obuddu, era n'otugamba naffe bwe tufunanga abaddu tetubabonyaabonyanga. Mukama ekyo twakikwata, bajjajjaffe baakikwata, era Mukama bwe bajja abaddu bwe bajja okkuba ekyeyo twabayisa bulungi kuba ekigambo kyo bwe kyogera. Twabayisa bulungi, twabasomesa. Bajjajjaffe baakwata abasajja abo abaana abo ne bakitaabwe ne bazadde baabwe ne babalabirira ne babawa ekyokulya n'ekyokunywa, abaana baabwe ne babaweerera, naye Mukama bo ne bamala ne batukola bubi. Nga watugamba mu kigambo kyo nti olw'okuba naffe twakolako ku buddu buli ng'abazungu batukolonizinga, bwe wali otujja mu mukono gw'abazungu wagamba olw'okuba mukoze ku buddu temubonyaabonyanga abaddu. Mazima Mukama tetwababonyaabonya. Bwe baayagala amazzi twabawa, bwe baayagala emmere twagibawa, bwe baayagala okusoma baasoma. Byonna Mukama bwe baayagala amannya twagabawa, bwe baayagala ebika twabibawa. Mukama bwe baayagala ettaka twabawa. Ssekabaka yabawa ettaka bali mu bitundu by'e Namutamba, bali mu bitundu by'Eŋŋoma, nga bassekabaka baffe be baabawaawo kubanga tebaababonyaabonya, naye Mukama bo batubonyaabonyeza. Tukwebaza olw'ebimu tukusaba otusaasire olw'ebimu ebitaagenda bulungi mu mulembe ogwo. Tusaba Mukama otusaasire olw'endagaano ezaakolebwa kubanga baali balina bwe balina okukoma, bajjajjaffe ne batabaako we babakomya, ne bayingira ne batuuka ne mu bisenge. Wagamba Keezeekiya n'omubuuza abasajja abo ki kye balabye bwe balambudde obwakabaka? Obalambuza nti mbalambuza ne mu bisenge. N'ogamba Keezeekiya bw'ati bw'ayogera Mukama, ebiro bwe biridda balikomawo ne batwala byonna bye balabye. Mazima kyatuukirira, bajja ne batwala byonna ne babitwala e Babilooni. Bwe batyo n'ewaffe Mukama abagwira bwe baalambula ebisenge bya Buganda ne balambula ebisenge bya Uganda. Obote yabayingiza mu gavumenti ne balambula ebisenge bya State House.
ne babeera bannannyini fayiro zonna eza Uganda, ne babeera bannannyini fayiro zonna n'ebintu byonna, ne bafuna blueprint y'obugagga bwa Uganda, ne bamanya obugagga bwa Uganda, ne batuula mu mutima gwa Uganda. Buganda ne bayingiza mu Buganda, ne babawasaamu, ne babeera nabo, ne batta emikago. Mukama awo Uganda weddamu negendera. Betwakola obulungi ne batukola obubi. Kezekiya yagamba bwe biribanga byakubaawo mu mirembe nga nze siriiwo tekirina buzibu. Mazima kyatuuka mu mulembe gw'abaana be. Ne bajja ne banona ebintu byonna ne babitwala e Babiloni. Naye Mukama tukwebaza kubanga olunaku lwajja abaana ba Isirayiri n'obanunula okuva mu buwambe. Naffe Mukama ffe mulembe ogwaddamu ne tuwambibwa ne tutwalibwa e Babiloni. Mukama abaali bannannyini nsi bwe tutyo ne tufuuka abaddu. Naye Katonda nga bwali omulamu otusitudde okutununula okutukomyawo ewaka, okutuddiza ensi yaffe. Tusasula olw'abajjajjaffe Mukama bwe babanga balina bye baasobya, waliwo bye bataagoberera, waliwo we baanafuwa, waliwo we baalagajjala. Naye oli Katonda wa second chance, otuwadde second chance Mukama n'otukomyawo. Twalaba omubi ng'agulumidde mu mwaka gwa 2016, n'alabira ddala nga akimaze, n'alabira ddala nga kati kiwedde. Yayimira n'agamba wentuuka 2021 wajja kuba tewali opposition, wajja kuba tewali kwenunula, ge gaali amakulu. Mukama n'ositula ettabi. Bayibuli egamba nti awo mu nsibuka y'ekikolo kya Yese ngenda kumezaawo ettabi erigenda okuba ery'obulabe ennyo, erigenda okubala, erigenda okutereeza. Mazima ddala Mukama Museveni yakyogera 2016, 2017 ne tulaba ettabi nga lisituka, nga lisibuka ku kikolo kya Yese, wakati mu bwakabaka bw'ekikolo kya Yese ne wasibukawo ettabi. Mazima ddala Mukama tulirabye nga limera, tulirabye nga libala. Naye Mukama tusaba lyongere okubala ebibala ebyo Uganda ebiryeko. Mukama tusaba okwenunula, Mukama tusaba okutusumulula, tusaba Mukama okutusimattula mu linnya lya Yesu. Yesu bwe wajja mu kitabo kya Matayo sura 21 wagamba watuma abayigirizwa n'obagamba mugende, nga batuuse mu kibuga n'obagamba mugenda kusanga endogoyi n'omwana gwayo biri ku nkondo bisibiddwa, endogoyi n'omwana byonna mubisumulule mubindeetere. Mukama wali osumulula omulembe, wali osumulula omulembe ogw'abazadde n'abaana. Mukama tukwebaza okutusumulula ku nkondo, tusumulule ku nkondo Mukama, tuyingire ekibuga Yerusaalemi mu linnya lya Yesu. Tuyingire ekibuga Yerusaalemi olunaku olwaleero, kubanga otusumulula ffe n'abaana baffe, osumulula Uganda n'abaana baayo. Wagambye endogoyi mugenda gisanga n'omwana gwayo. Endogoyi eyo yali eri ku nkondo, eriira ku nkondo, esula ku nkondo, enkuba egikubira ku nkondo, omusana gugyokera ku nkondo, byonna nga bigisangawo ku nkondo. Bwe tutyo Mukama bwe tubadde tutambula emyaka 40 tusomera mu busibe, kyetuvudde tusoma bye tutalina kusoma. Mukama Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikkulirwa nti oyo yenna aliidinga abantu okugenda mu buddu naye alitwalibwa mu buddu. Oyo yenna atemula abantu n'ekitala naye attibwe n'ekitala. Mukama obyogera mu ndagaano mpya, mu ndagaano mpya si mu nkadde. Eyo judgment ogikoze Mukama. Mukama tulagulako abasajja abo abatubonyabonyeza emyaka 4 nabo okuwaŋŋanguka okugenda, abaana baabwe okugenda mu buwambe, okugenda mu buddu, nga naffe bwe baatukwata ne batutwala mu buddu ate nga ffe bannannyini nsi. Mukama tukuulayirira, tukola naawe endagaano empya. Ebyabajjajjaffe tetwabimanya biri ebyali emitala w'omugga. Kati Mukama tulagaana endagaano empya ey'omulembe gwa Yoswa nti ffe Mukama tunaatambula ng'okwagala kwo bwe kuli. Tunagoberera Bayibuli Mukama, tunaliidingibwa Omwoyo Omutukuvu Mukama, tetuli kuvaako Mukama, tetugenda kukola bajjajjaffe bye baakola emitala w'omugga. Biri ebya Nakoli, biri ebya Teera, biri eby'emitala w'omugga. Mukama tetuli bigoberera, naye ffe tunaatambula nga bw'otugambye oluvannyuma lw'okusala omugga guno Mukama, ne tulegako ku bulungi bw'ensi enekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mukama atubonyebonya ekimala. Bannamwandu, Uganda efuuse ya bannamwandu. Mukama, Uganda efuuse ya buwambe. Abaana battibwa, abaana babonyabonyezebwa, bali eyo mu godown wansi, bakubwa emisana n'ekiro, babonyabonyezebwa awatali nsonga, bateekebwako ebisango, nga waliwo okwekobaana kw'abannabbi,
waliwo okwekobaana kwa palamenti, waliwo okwekobaana kwa gavumenti, waliwo okwekobaana kw'abalamuzi, waliwo okwekobaana okuva mu gavumenti z'obwakabaka. Bonna basirise, naye Mukama olw'okuba wasibusa ettabi eddala erigenda okukola byonna nga lisibuka ku kikolo kya Yese. Mukama tusaba olifukirire, tusaba libale mu linnya lya Yesu. Mukama tujja kuwera obujulizi n'abaana baffe tuli bagamba. Yoswa Bayibuli egamba yasimba amayinja 12 nti abaana bwe balibuuza basobole okubuulira abaana nti yali Katonda ye yatuyisa, ye yayawula mu River Jordan, era kyekino ekijjukizo nga Mukama atusomosa okuva emitala okutuyingiza ensi ensuubizi. Ebikolwa byonna ebyali emitala w'omugga bikoma awo mu linnya lya Yesu, nga twabuluzaamu Yordan tuyingira mu nsi ensuubize. Era Mukama tukkiriza ffe amaanyi gaffe gali mu ggwe. Mukama gy'otujje wala tetulina bawi b'amagezi, wabula Mukama gw'otugayidinze. Tetulina ssente, tetulina byakulwanyisa, tetulina busobozi, amaanyi agaffe gali mu ggwe Mukama. Obunafu bwaffe Mukama ge maanyi go, amaanyi go Mukama ge gatutuusizza wano. Ffe tukkiririza ddala Mukama nti gw'ogenda okutununula. Yongera okututeekako Mukama entiisa ng'omulabe waffe atutya. Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri bwe baatuuka mu kibuga nga bagenza oketta ekibuga Yeriko, omukyala Lakabu yabagamba ffe wano entegetege zaatufamba. Mazima ddala omulabe waffe atya, omulabe waffe agezezako tuteekako emisango, naye ate atya n'okutukwata ate nga fayiro aziyina, atya n'okweyongerayo okukola siteepu endala. Naye Mukama okuyigganyizibwa okuli mu baana b'abantu, mu kuwambibwa, mu kuttibwa, mu kukubwa, mu kusibwa, nakyo Mukama tukiragira okukoma. Kikoma kitya? Nga tututte eggwanga lyaffe ne likomawo mu mikono gyaffe. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoswa nti ku olwo lwe baayingira, lwe baakoma okulya emmaanu ne balya ku mmere ey'omu nsi eyo. Mukama twagala okulya ku mmere ey'omu nsi eyo gye tutakabana. Kitegeeza obuyinza bwali buzze mu mikono gyabwe. Mukama tulidde emmaanu emyaka 40, enough is enough. Twagala okulya ku mmere y'omu nsi eyo Mukama. Twagala naffe tulege ku mirembe egiri mu ggwanga Uganda. Twagala okutuula mu control ey'eggwanga eryo Mukama, tukole ku nsonga zaffe. Enguudo zikaaba, obutonde bw'ensi bukaaba, ensozi zikubiddwa, ebiwonvu bisendeddwa Mukama, ebitoogo biggiddwawo, buli kimu Uganda kiri mu kukaaba. Ebisolo by'omu nsiko tebikyalina we bibeera, bibundabunda, bitta abantu kuba tebiina we bibeera olw'enteekateeka embi. Amazzi gatta abantu kubanga baagalumba gye wagateeka. Kati mu Uganda temuli ali bulungi. Ebinyonyi bifa. Mukama twalaba ebinyonyi mu Kampala ng'enkuba ebisse nga tebiyina we biteeka kigere mu Kampala kubanga baataataganya amaka gaabyo. Kati Mukama mu Uganda buli kimu kikaaba. Bayibuli egamba eggwanga bwe lituuka awo ne tukaaba ne tukuyita okkanoonya ensi yaffe. Tukusaba Mukama okke. Mukama ekisingira ddala abaana b'abantu, Bayibuli egamba nti omuntu wamutonda mu kifaananyi kyo. Mazima Mukama abantu bakaaba mu Uganda. Mazima ddala Mukama abantu mu Uganda babonaabona. Mukama abakyala babonaabona n'abaana. Mukama abakyala n'abaana babonaabona. Baabattira abaami, baabawambako abaami baabwe, baabawambako abaana baabwe, bali mu makomera. Mukama laba amaziga ga maama wa Machete, laba amaziga ga mukyala wa Kanatta, laba amaziga ga mukyala wa John Bosco Kibalama, neddamulira ne bonna 18 abaabula n'abalala bangi Mukama abattibwa be tutamanyi. Waliwo abaatya okulipootinga, waliwo abaatya okuwaaba, naye Mukama nga waliwo abeewaana nti nno be baakikola. Mukama ne palamenti esirise, n'abalamuzi basirise, naye Mukama ebyo byonna wabitubuulira mu kigambo ky'ekitukuvu era n'okoze ne judgment. Tusaba Mukama abo bonna ababikoze, omukono gwo ogw'amaanyi gubagoberere. Gwe Katonda alivenjinga. Mukama alivenjinga mu nsi ey'omwoyo ate n'ey'omubiri mu linnya lya Yesu. Ffe Mukama tujja kwebaza, tulibuulira ensi nti wali Katonda. Era Mukama situla omulembe guno, ayi Katonda ow'eggulu, gusumulule ku nkondo nga bwe wasumulula endogoyi ku nkondo. Mukama tusumulule ku nkondo eyatusibwako Mukama. Waliwo okuloga eggwanga okuba nga tebisobola kwerwanako.
waliwo okulitiisatiisa mu nsi ey'omubiri n'emmundu n'okusibwa n'okuttibwa naye mukama enkondo ezo emiguwa egyo egisibye Uganda mukama olwaliro Bayibuli egamba nti awo Yesu n'asindika abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira. Mukama leka bannayuganda bakole kiri abayigirizwa kye bakola. Bayibuli egamba nti ne bagenda ne basumulula endogoyi ne bazireeta n'endogoyi bwe bazisumulula zaatambula. Mukama bannayuganda tubasumulula ku nkondo mu linnya lya Yesu. Waliwo enkondo y'obulogo mukama, waliwo enkondo esibiddwako bannayuganda ey'obulogo nga Museveni asaddaaka abantu, asaddaaka ebisolo, asaddaaka ebinyonyi, asaddaaka nga asaddaakira bikatonda ebyo. Mukama oli katonda ow'obujja atagattibwako katonda mulala. Mukama Bayibuli egamba eggwanga bwe lituukaawo ne tukuyita ojja kukolwane kubanga oli katonda atagattibwako muntu mulala, katonda mulala. Batugaseeko kikatonda ekirala era ne bakiwaana era bakitambuza. Mukama waliwo kikatonda kye bawa saddaaka z'abaana baffe nga babookera mu muliro. Tukwebaza kubanga okuva lwe twakiyimiriza newankubadde bookya amasomero naye abaana tebakyajjiramu. Ekyo Mukama tukikwebaliza kubanga ogwo gusaddaaka nagwo guyimiridde. Mu linnya lya Yesu tewakyali kuddamu baana baffe kujjira mu masomero. Mu linnya lya Yesu tewakyali kuddamu kuwaayo saddaaka y'abaana baffe nga babookya mu muliro. Bayibuli egamba mu kitabo kya Leviticus tokkirizanga okuwaayo abaana bo ewa kikatonda nga babookya mu muliro. Ekyo Mukama tukwebaza kubanga already ekyo Mukama wakiyingiramu kyayimirira. Luli babadde bookya abaana 10, baana 2, baana bameka nga bajjira mu muliro bo ne bayisawo saddaaka zaabwe. Mukama n'okwokya amasomero tukiyimiriza mu linnya lya Yesu. Era ekyo kiyimirira kitya nga twekwatidde mu buyinza Mukama ffe ne tuteekateeka eggwanga lye twagala, ffe tulumirirwa abaana baffe, ffe tulumirirwa abaana baffe. Mukama waliwo essomero erimu eryajja eryebuddo abakungu ba gavumenti bajjayo abaana baabwe ne bookya ab'abalala. Waliwo abakungu abajjayo abaana baabwe ku olwo ab'abalala ne bajja, ekitegeeza nti baali bamanyi ekigenda mu maaso ku ssomero. Yali saddaaka. Naye Mukama tukwebaza mu mulembe gwaffe otuwadde amagezi n'okumanya n'okubikkulirwa tekikyaddamu kubaawo okwokya abaana baffe mu linnya lya Yesu. Era saddaaka zonna eziweebwayo ez'ente n'ebiki zonna nsaba Mukama ozirejecting. Nsaba bikatonda ebyo bireme nabyo saddaaka ezo tezituukayo. Era Mukama nkusaba okutaataaganya enteekateeka n'enkolagana wakati wa Museveni ne bikatonda bye. Mukama bikatonda byabwe bibeere mulabe waabwe. Byonna bye babadde balwana okubeera Mukama leka bye babadde bibabeezaawo bibeere mulabe waabwe. Mukama twakusaba buli kintu kibeere mulabe wa Museveni ne bw'aba atambulidde mu bbanga, ebbanga lya Uganda n'ebbanga ly'ensi yonna mwabayise libeere mulabe we mu linnya lya Yesu limuyigge. Mukama tusaba nga n'ennyonyi mulabe gyali, n'amazzi mulabe gyali, ne oxygen mulabe gyali, n'emmotoka mulabe gyali mu linnya lya Yesu, n'enguudo zimuyigge. Mukama nga Museveni bw'ayiye omusaayi gw'Abannayuganda tuyiwa omusaayi gwe ne famire ye. Bayibuli etuwa obuyinza, ebyawandiikibwa bitukkiriza. Nga bwasse n'ekitala nattibwe n'ekitala, nga bwasse ne accident naye attibwe mu accident. Yatta ba pulezidenti 2 mu nnyonyi. Mukama naye oba kuwamatuka mu bbanga awamatukeyo. Bayibuli egamba attise ekitala attibwe na kitala. Bayibuli egamba attise ekitala attibwe na kitala. N'abaana baabwe babeere bannamwandu, gundi n'abaana baabwe babeere bamulekwa, ne bakyala baabwe babeere bannamwandu. Bayibuli ekikkiriza judgment bwetyo bwefulumye. Mukama buli kintu kyonna, emmundu ezibadde zitta banne mu linnya lya Yesu zimukyukire, wabeerewo ekiyingira mu bamukuuma. Nedda Mukama leka abeesefusi babeere mulabe we. Leka Mukama wabeewo oweesefusi gwe bakola ekintu kimunyiize. Mukama leka wabeewo oweesefusi waakiri gwe bakwatira ku famire ye. Leka wabeerewo minisita gwe bakwatira ku bintu bye Mukama nga tebamanyi nti bibye. Leka Mukama wabeerewo okutabukatabuka. Leka Mukama wabeerewo okutabukatabuka mu buli kintu. Leka Mukama abasawo ba Museveni babeere mulabe we mu linnya lya Yesu. Buli kimu kimukyukire. Leka international community emukyukire, ewaka wamukyukire. Yeekwasa NRM leka emukyukire. Leka Museveni abonyebonye NRM Mukama. Leka babeere balabe be naye nga mulabe waabwe. Leka Mukama abasajja bano balege ku lugalo olwo, balege ku busungu bwo, balege ku mukono gwo ogw'amaanyi Mukama, balege ku sayidi yo eri Mukama ey'ekiruyi. Leka ekiruyi kyo Mukama kibimbe.
Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikulirwa nti waliwo abantu abali mu magomba abakaaba nga bakeera ku makya ne bawaayo petition nga bagamba lwaki eyatutta ali ku nsi ayinaayina. Eka Mukama amaloboozi g'abantu bonna Museveni basse gasituke. Mukama Museveni yatta abantu nga tannaba kutandika lutalo lw'eruweero. Mukama Museveni yatta abantu eruweero. Mukama Museveni tatidde ayingidde ne mu ofiisi yo natta. Mukama Museveni yatta kalidinaali Nsuubuga mu Muswalo. Mukama Museveni yasse bannaddiini, batta Bishop Kaggwa, batta Bishop Cipriano, yatta bamasheeke. Mukama Museveni tatya ofiisi yo, agenda n'atemula n'alogeramu, aloze bannaddiini abajje ku mulamwa n'abakyusa ng'abawa obusente ng'abawa emmundu ne bayigiriza enjiri etaliyo, baatubulira Bayibuli enfu bo basobole okuyisaawo ekyabwe. Mukama nsaba okuŋŋaanya emisango gyonna ogimuvunaane. Nsaba Mukama okuŋŋaanya emirambo gyonna mu linnya lya Yesu. Museveni abantu basse, assa abaana, assa abantu abakulu. Juuzi basse taata wa Kasirye mu accident olw'okuba yajja n'ayogera amazima nti Museveni Munyarwanda. Museveni Munyarwanda bamutambuliddeko ne bamutta ne bamutomera ne bamutta. Mukama kuŋŋaanya, Mukama nsaba okuŋŋaanye abantu bonna abafudde mu Uganda nga bafudde nga batemuddwa. Mukama abasajja battakayiira. Mukama abasajja abo bassa abantu bangi betumanyi ne betutamanyi, abagagga, bannabyabufuzi, abakulembeze ab'omwoyo bonna. Mukama abafuzi ab'ensikirano, Mukama abasajja abo ne bayingira ne mu bakabaka nabo ne babatta. Yessaawo omukono gwo ogw'amaanyi gugololwe. Mukama ensi yonna ekakase. Mukama leka abasajja bano obakakkanye kireetere ne bannayuganda abalala n'ensi yonna okumanya nti mu ggulu waliyo Katonda. Wakakkanya Nebukadduneeza n'omuhambolinga. Nabukadduneeza n'agamba bannange mu ggulu waliyo Katonda agwana okusinzibwa. Mukama tukusaba ekiruyi kyo kibimbe, ayi Katonda ow'eggulu. Nsaba Mukama ekiruyi kyo kibimbe eri abantu bano, kubanga twabakola bulungi Mukama ne batukola bubi. Mukama abantu abo twabakola bulungi okuva nga bakyali baana bato ne bazadde baabwe ne tubakola bulungi, naye Mukama bo basazeewo okutta omulembe guno. Mukama abasajja abo bajjamu n'embuto, abasajja abo batta n'abaana. Mukama abasajja abo ne baleetera abantu okuzaala abaana nga balalu, abaana nga balema, abaana abateesobola nga kiri mu gavumenti polise. Mukama totuula, Mukama teweebaka, Mukama zuukuka, Mukama situka. Bayibuli egamba, Dawudi yagamba nti leka Mukama agolokoke, leka Mukama agolokoke. Mukama golokoka, Mukama golokoka ku nsonga zino. Mukama Bayibuli egamba nti omanyi naye olinda tumale okukugamba. Era by'omanyi bingi n'ebimu Mukama ffe tetubimanyi. Ebikolebwa bingi Mukama otulagako katundu butundu. Bayibuli egamba nti bw'oba otubikulidde otubikulirako katundu butundu ku byama katundu katono. Ebirala byonna Mukama gwabirina. Mukama ebyo byonna ebiri ku fayiro yo, kuba ne bye bakola ekiro, ne bye bakola mu nzikiza, ne bye bakola nga beekwese, byonna Mukama obimanyi. Nkusaba obikwate Mukama, nkusaba obikuŋŋaanye Mukama. Wulira okusaba kw'abaana bo, wulira amaloboozi agayimusiddwa Mukama akawungeezi ka leero. Mukama wulira okusaba kw'Abannayuganda. Waliwo abali mu kukaaba amaziga Mukama, wulira amaziga g'abakyala abo Mukama. Mukama tubbiddwako ettaka. Waliwo famire ezibundabunda naye nga baali bataka, baaweebwa amataka nga baagasikira ku bajjajja baabwe. Mukama waliwo entaana ezikubwa, oli agenda okera ku makyanga ebijja 20+ byonna nga babisimudde. Mukama nga ffujjo lya kutwala mataka. Naye ng'ajjukira Bayibuli egamba Ibulayimu yakwata ssente n'agula ettaka papasire kuziikako bantu be, kubanga Mukama orespectinga ebijja by'abantu okuviira ddala ku Ibulayimu. Ye yasooka mu Bayibuli okugula ettaka awagenda oziikibwa abantu be. Bayibuli egamba awo wennyini Isaala bwe yafa n'amuteeka awo. Ibulayimu bwe yafa naye awo we baamuteeka abaana be. Abaana ba Ibulayimu bwe baafa abazzukulu baabateeka awo. Olaba Mukama, olaba ne Yakobo baamugya e Misiri era ne bamuleeta ku kijja n'afiirawo, bwe yafa ne bamuziika awo. Era Mukama ne Yusufu n'alaama nga wayise emyaka 440. Bayibuli egamba Yusufu yalaama okumugya e Misiri ne bamuleeta ne bamwebasa ku bijja by'abajjajjaabe. Mukama ewaffe tewakyali ku respectinga bijja by'abajjajja baffe. Mukama ebijja babisimye
emirambo gyabwe ne bagiteeka kungulu mukama mu ntiisa ey'amaanyi ennyo abasajja bakoze ebyobulogo mukama ne wetuziika tebakyarespektingawo baleeta guleeda ne basenda nga bayibuli egamba Yesu wayogera n'ogamba nti Ibulayimu yammanya bayibuli egamba nti abajju tebakitegeera Abaebbulaniya ne batakitegeera Abayisirayiri ne batategeera kye wali otegeeza ng'obagambye nti Ibulayimu yammanya kigenda okuzuuka Ibulayimu yateekateeka era bwe wali nga bateekayo omulambo gwo ng'okugujja ku musaalaba baaguteeka mu ttaka eryo lyennyini Ibulayimu lye yagula nga yagula ekijja we baateeka omulambo gwo we wasinziira okuzuukira Ibulayimu yakuteekerateekera ffe mukama abasajja bano bataataaganyizza bye tuteekedde abaana baffe mu bulumi obungi ennyo mukama bw'osoma obulungi bayibuli awo wennyini bwe wali otwala Musa okumuzanzika awo wennyini we waazanzikibwa omulambo gwa Musa nga gwe wennyini omweziikira awo orespektinga ebijja mukama orespektinga ettaka ly'obujjajja naye mukama Museveni ng'akozesa mayiga mu Buganda awo bazannyidde ku mataka g'ebijja bazannyidde ku mataka g'ebika ng'ekyo twakikoppa ku jjajjaffe Ibulayimu omusajja yali amuwa ettaka alimuwe buwi Ibulayimu n'agaana n'agamba mpa ekyapa mu mannya gwe mbuulira omuwendo nkuwe omuwendo nkolere endagaano wengendo ziika abantu bange paka ku mulembe gwa Yesu paka n'olwaleero ebijja ebyo bikyaliwo naye mukama ffe waffe Abanyarwanda bajja batya ne basimula ebijja byaffe mukama n'osigala ng'osirise mukama tulina obulumi mukama tulina obulumi butukoleddwako mukama ku balamu n'abafu mukama abantu baffe abalamu tebalina mirembe naye n'abafu baffe gye beebase tebalina mirembe naye nga mazima Ibulayimu yateekerateekera obulamu yateekerateekera abaana be mu bulamu ate ne mu kufa Ibulayimu yateekateeka obulamu bwe ate n'okufa kwe mukama ebyo byonna baatusanga tubimanyi kubanga bayibuli yonna kalica ya Buganda mukama bannayuganda kuva dda bajjajjaffe baatambulira mu bayibuli wankubadde baali tebannabagisoma naye kalica yaabwe eri mu bayibuli mukama bw'osoma bayibuli olabira ddala nga kalica ya Buganda kalica ya Uganda mukama abantu abo baakurespektingirawo ne wankubadde tebaayina biwandiiko naye omwoyo omutukuvu yabaluŋŋamya ne batambulira mu mwoyo omutukuvu mukama bye baasobya bibasonyiwe naye mukama bale ebyo bye baatereeza mukama bayibuli tukusaba nga bayibuli bwegamba tusaasire totubalira mukama ebyo bye bataakola bulungi naye mukama olw'ebyo bye baakola obulungi kisa omukono gwo ogw'amaanyi ffe abazzukulu baabwe ffe batabani baabwe mukama otuddiremu otusaasire otusimattule mukama nga bw'oza osimattula Isirayiri ne mu biseera bino mukama nga tuvudde mu bayibuli ebiseera bino bye tulimu bino mukama ebya 2024-2025 Isirayiri erumbiddwa entalo Isirayiri erumbiddwa abasajja ne bagyetooloola nga Irani esituse aba Hezbollah basituse aba Palestine basituse ng'ensi zisituse okulwana ne Isirayiri naye mukama osolovinze olutalo luno tuba tuli awo nti owa Irani afiiridde mu nnyonyi tuba tuli awo nti owa Siriya bamuwambye tuba tuli awo mazima ddala mukama n'ossa omukono gwo ogw'amaanyi n'otaasa Isirayiri ku ntalo ezibadde zigyetoolodde ng'omuntu bw'obisoma mu mawulire olabira ddala Isirayiri egenda kuggwaawo naye buli kimu mukama n'okitaninga round mukama buli kintu n'okiteeka upside down Isirayiri ne bouncinga back naffe mukama tubouncinga back newankubadde nga tulumbiddwa mukama newankubadde tulinga abanafu Isirayiri etuuse ekiseera ng'eringa yennafu bwe bagenze mu UN ne bagisalira omusango mbwate efunyeeko abalamuzi babiri bokka abalala bonna bagisalidde omusango mukama ebintu ne bibeera nga Isirayiri esigadde yokka naye awo ng'esigadde yokka bayibuli egamba ng'ojja kuyimiriranga nayo mukama ffe Isirayiri ey'omulembe guno yimirira naffe mukama vaayo golola omukono gwo ogw'amaanyi otununule
mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Mukama byetwagala bingi naye tusabako katono, tusabako kitundu. Naye Mukama wakati mu ssaddaaka eno y'okusiiba n'okusaba twagadde Mukama tutambulule ebigere twogere ensonga zaffe zino Mukama oziteeke ku ezo z'omanyi. Mukama bannayuganda balina ennaku, Mukama obwavu bungi, endwadde nnyingi Mukama, ate nga waliwo agenerating endwadde ezo okuzikola okutuluma. Mukama waliwo ayagala okutufugisa endwadde. Mukama waliwo ettemu ly'ebijambiya, batemyeteme bajjajjaffe, batemyeteme bamaama baffe, batemyeteme bataata baffe, batemyeteme abaana baffe, batemyeteme baganda baffe, babakubye amasasi, babawambye. Naye Mukama tusaba ku luno ogulora omukono gwo ogw'amaanyi, Mukama obeeko kyokola, tujja kuweera bujulizi. Mukama Bayibuli egamba jjukira Mukama essanyu eryali mu baana ba Isirayiri nga basomosa ennyanja emyufu, Miriya n'akulembera okutendereza n'okusinza, n'agamba lyebazibwenga erinnya lya Mukama. Mukama tabongoota. Mukama tugenda kuyimba ennyimba ezo Mukama, tugenda kuyimbira oluyimba olw'essanyu. Mukama tujja kukuweereza. Mukama totuvunaana olw'obuseegu obuli e Uganda. Obwo Mukama obwo obuseegu bwonna obuli e Uganda buteeketeeke, ba Museveni be babuteeseteese, abaana abawala okwonooneka, okusiiba mu bwenzi, okusiiba mu bintu ebitagasa, obugwenyufu obw'ekika ekya waggulu. Mukama tobitubalira bambi, Mukama tobitubalira, kubanga Bayibuli egamba nti wanegotiatinga ne Lutti n'ogamba bwe wanaasangibwayo omutuukirivu nja kulokola Sodoma ne Gomora. Mukama mu Uganda waliyo abakutegeera, Mukama mu Uganda waliyo abakutegeera. Kale Mukama totubonereza olw'abali abagwenyuse, nedda Mukama olw'abano abateredde. Mukama ne wabaayo omutuukirivu omu, ne bwe babaayo 10 Mukama, Bayibuli egamba onoowonyanga ensi eyo. Mukama tuwonye, Mukama tobitubalira. Bino bizza olw'okwekobaana kw'abannabbi. Obugwenyufu buli mu kkanisa Mukama, obugwenyufu buli mu kkanisa. Bapasita bafuukidde ddala bakojja ne basenga. Obugwenyufu bubeera ku kituuti, obugwenyufu buli mu kkanisa. Naye Mukama tokitubalira, kubanga ojjukira bulungi nnyo Yesu bwe wayingira mu Yerusaalemi wasanga ekkanisa baagyonoona, nga yafuuka mpuku y'abanyazi, nga waliyo ssente, bali mu kuvungisa ssente, bali mu kutunda mbuzi, bali mu kutunda mayuba, ng'endiga zipamu omwo, embuzi zipamu omwo, kubanga kati ate zaasiibangamu nga tezipamye, nga mulimu ebisagazi bwe zirya, nga biri mu kkanisa. N'olwaleero biri mu kkanisa Mukama ku Kanani wali, biri mu makanisa g'abalokole wonna. Waliyo kimu kyokka, ssente kuvungisa ffeeza na zaabu. Waliyo bugwenyufu, waliwo bulimba, waliwo bubbi, tewakyaliyo kigambo kyo. Naye Mukama nga tuli wamu naffe, naawe Mukama naffe weetuli, tukkiriza otukozese. Mukama kozesa ffe okutereeza ekkanisa, okutereeza gavumenti, okutereeza obwakabaka, okutereeza omulembe, okutereeza abaana baffe bakule nga bakutya mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba tetusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo Omutukuvu atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Omwoyo Omutukuvu sigala ng'otuwolereza n'okusinda okutayogerekeka ku lwa Uganda. Mukama otununule, tuve wano Mukama, tugende mu nsi ensuubize. Mukama tuli kuweera obujulizi, tujja kunywerera ku kigambo kyo, tunaatambuliranga mu makubo go. Omwoyo Omutukuvu y'anaatuluŋŋamya. Ekitabo kyo tekiivenga mu kamwa kaffe emisana n'ekiro. Ekyo kijja kutuyamba obutawabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, mu linnya lya Yesu. Mukama sisinkana abalwadde, sisinkana abanyigirizibwa, buli omu akufune nga bw'akwetaaga mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Mukama siima ssaddaaka yaffe, siima ssaddaaka yaffe Mukama, siima ssaddaaka yaffe Mukama, siima ssaddaaka yaffe Mukama. Wulira okukaaba kwaffe Mukama, wulira okuyaayana kwaffe Mukama. Tukwenenyeza tusaasire we twasobya, tusaasire olw'abajjajjaffe, tusaasire olw'abataata baffe. Naffe Mukama tusaasire, saasira abaana baffe ku lwaffe Mukama, saasira abaana baffe Mukama, tusaasire. Emirembe egyayita n'emirembe egiriwo, ate n'emirembe egigenda okujja, Mukama tusaasire, mala gasaasira. Bayibuli egamba mu Isaaya nti ebimu obikola lwa linnya lyo, si lwakuba tusaanidde, si lwakuba tuli batukuvu, naye olw'erinnya lyo omala gasaasira. Mukama mala gasaasira Uganda olw'erinnya lyo. Kirirabika kitya Mukama nga Uganda yaggwawo? Mukama kirirabika kitya nga Abanyarwanda bagitutte? Mukama kirirabika kitya? Mukama kiriwulikika kitya nti obwakabaka bwonna obw'omu Uganda bwasirika bakabaka ne basaanawo? Kale Mukama tusaasire, mala gatusaasira Mukama, kuba nabo tebatuyambye, nabo tebeeyambye, batya n'okwogera, batya n'okuvaayo okulwana. Bakabaka baabanga balwanyi,
kati mukama tulina bakabaka abatalwana, tulina bakabaka abatayogera, tulina bakabaka tetumanyi oba tubanyiiza, tetumanyi oba tuli nabo, tetumanyi oba bali naffe, tetumanyi oba balina omulabe waffe. Kwagamba mukama byonna byatusobera. Kati mukama mala gasaasira, mala gasonyiwa, tetumanyi oba bali ludda ki. N'okwogera obwogezi nakwo mukama kuganye biba byangero. Mukama mala gasaasira. Bayibuli egamba omala gasaasira, mala gasaasira, gasonyiwa. Obwakabaka buleme kusaanawo mukama. Mukama obwakabaka busaanawo butya mu Uganda? Nti Lwenzululu tekyalina kabaka, nti Bugishu tekyalina mukuuka. Bayibuli yagambye mu Bayibuli nti okukomola kwa bajjajjaffe, bajjajjaffe Abagisu bakomola. Naye mukama kirirabika kitya nti gavumenti yajjeewo embalu? Wala naye mukama mala gasaasira nti Busoga yaggwawo. Mukama mala gasaasira, kirirabika kitya mukama nti Tooro tekyalina kabaka yaggwawo nga mukama okimanyi nti Ankole yaggwawo. Mukama okimanyi nti Ankole yaggwawo. Okimanyi mukama nti Bunyoro. Wabula bannaye mukama tuyina bakabaka. Ate bano baatya. Ayayaya. Mukama so omukono gwo ogw'amaanyi omale gasaasira. Bayibuli egamba omala gasaasira. Saasira mukama, saasira. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, era abantu bonna ne bagamba nti amiina, amiina, amiina. Okay. Obudde bunammala buno. Kale abagenda okusiba n'okusaba ennaku 40 ag'Abayisiraamu n'Abakristaayo bagenda mu nnaku za kalema, mbasaba mweyongere. Alumiziddwa ku nsonga eyo weeyongere okusiiba. Mukama ajja tuwa omukisa ayongere okutuddamu era. Okay. Bibino ebiri mu security alerts. Okusooka byonna Museveni yeekengedde afunye information okuva mu water nti waliwo olukwe olw'okumuteera obutwa mu mazzi agagenda ewuwe. Era olw'okuba Museveni alina abaana bangi, alonze abaana 2 baana balenzi n'abawa okuvunaanyizibwa ku mazzi. Amazzi ga water ageekengedde tagenda kuddamu kukozesa amazzi ga water direct. Bayina engeri gye bagenda okikola. Amazzi ga Nakasero ne State House gagenda kuva ku water. Simanyi oba akikoze lwakuba bamubanja ssente nnyingi, naye bagenda kugeneratinga amazzi agaabwe nga tegava eri mu water direct. Simanyi bw'agenda kukikola, naye amaze okuteekako abantu nga baana be bagenda kubeera nga bavunaanyizibwa ku mazzi kubanga agudde mu lukwe lw'omukola ekintu mu mazzi. So tukyakigoberera tulabe, naye ng'ekimu ku kyo njagala nnyangu ebintu bino tugende mu kigambo kya Katonda kuba waliwo ekinyusi kingi nnyo kinene nnyo kye tugenda okuba nga tujjawo mu kigambo kya Katonda leero. Eyo nga nvuddeyo, Museveni talina ssente za kusasula mu biseera bino aba armed forces, police n'amagye. Era bannayuganda mu expecting ebintu bino, obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera. Museveni asobole okutaaba amagye ne poliisi. Kati ba DPCs kuba bagenda kuba bakolera wansi w'aba DPCs ba OC. Kati ab'amagye bagenda kukola ng'ebikwekweto olw'obumenyi bw'amateeka obugenda okweyongera obungi ennyo. Kati nga DPC bagenda kuba tebafuna ssente musaala direct kuva mu gavumenti. Naye DPC kati ng'oweebuwama ajja kumanya wano nyinawo abasirikale bwe bati n'abapoliisi bwe bati. Kati bakole ebikwekweto nga wakiri buli musirikale nga ssente zonna nga bakukwata bakutwala ku poliisi, pikipiki ku poliisi. Era ab'omu Kampala mmwe muwedde boda banneeko
abatembeyi simanyi bantambula kiro ab'ebibanda otambula kiro okusukka ssaawa 4 bwe bakukwata ku poliisi okuvaayo ssente olwo nga poliisi kye zigenda okukola bamanye nti wano ku poliisi odi Kampala nyinawo abasirikale aba poliisi n'abamagye oba abantu 200 buli muntu alina okunnyuka n'emitwalo 4 okubeezaawo eka ewuwe. Kati balina okukwata bodaboda nnyingi bakwate baani kusasula ssente kibabeezebeezeewo nti buli w'amagye ayinza okunnyuka n'emitwalo 2 buli lunaku. Okitegedde kati sente zigendanga kuva ku poliisi naye nga bazijje mu muntu wa bulijjo. So mweteekereteekere obumenyi bw'amateeka obugenda bugenerating kusobola kukwata muntu wa wansi bakuggyemu ssente oba tuyagala kukutwala mu kkooti ate okukutwalayo ogenda kutwala emyezi 6 nga omusango gwo tegunnawulirwa. Kati oyina kubeera nga osasulira ku poliisi mitwalo 10 mitwalo 20 mitwalo 5 okujjayo pikipiki mitwalo 5 okujjayo akagaali mitwalo 10 okujjayo emmotoka mitwalo 10 mitwalo 5 mitwalo 20 bagenda kukwata emmotoka pikipiki mwe abatembeyi mu kibuga banneekolera jange mutambula kiro muva mu mipiira bagenda obbakwata. Ekirala kye bagenda okukola poliisi bagenda kugiwa amayinja agataliiko musaala bakuliyetinzeewo amayinja amalala emitendera oba amadaala agatabaddeewo nga eddaala lya SASP libadde teririiwo erya Senior Assistant Superintendent of Police teribaddeewo libadde litandikira ku senior SSP libadde Senior Superintendent Senior Superintendent of Police oba Senior Senior Assistant IGP. Kati bayongeddeko amadaala agatabaddeewo basobole okubakuza kubanga omuntu yenna ow'amagye bw'ofuna ejjinja osooka n'omatira n'ejjinja eryo ne bw'otafuna musaala. So Museveni basiba ekiwaanyi akulyetinzeewo amayinja agatabaddeewo. Kati amayinja agatabaddeewo agenda gabawa mbu bwe tuva mu kulonda wabeerewo abagakompleiningako bagajjewo kubanga akikolanga kiwaanyi kumuyisa mu kulonda agambe ye katumale okubyetegereza tutereeze etteeka amayinja tugakomyewo. Buli gwe bagenda okuwa ejjinja kati bigenda kuba biwaanyi. Most especially police. Kati nammwe ab'amagye nammwe mweteeketeeke ate mmwe UPDF mweteeketeeke emyezi 3 kwena temugenda kukomba ku 10. Museveni talina ssente emyezi talina ssente. Bino bye mbagamba bya meeting resolution zenkuleetera. Eyo nvuddeyo. Njagala okwebaza omwami Nnyombi Tembo. Waliwo ebintu ebimu bye mwalabyeko ku bye nabagambyeko ebyabadde mu meeting. Babadde ne meeting 2 era bateeseza waliwo bye bagenda okwogera ne bannamawulire, waliwo bye bagenda okuteekawo, waliwo bye batagenda kuteekawo. Naye Nnyombi Tembo antumye mbagambe kino nga omusajja ayagala emirembe mu Uganda. Ekintu kye mwawulidde nti bagenda buwaze bagenda kutwala bannamawulire bonna. Muwulire security alert eno bannange. Bannamawulire bonna okubatwala ekyankwazo okubasomesa patriotism kyampaka. Okusinzira ku Nnyombi Tembo okutuwa ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka kubanga Nnyombi Tembo ye yankakasizza mbagambe leero ye soosi yokka esoose okunzikiriza okujoogera. Ekiba kibe kubanga ayina banyina gwe baagala okufaafagana naye kubanga Nnyombi Tembo kyambo bageze bamugobe ku mulimu oba bamukwateko. Owulire gavumenti bwegwa. Wulira. Mujjukira ebiseera bye najja ne mbagamba nti buli radio buli TV bagitaddeko abantu abapya abagenda okukolera Museveni mu kalulu. Ojjukira security alert eyo. Nakugamba buli TV buli radio eriko abaana baabwe Abanyarwanda ababadde mu field ebbanga lino nga bayiga. Buli TV buli radio eri mu Uganda eyina shares mu basajja abo. Kakati bw'amala okufunamu shares
ng'ateekawo omuntu we kati abantu baabwe bamaze okugundira basobola okuddukanya bizinensi ya midiya oba sekita ya midiya bamaze okugundira. Wulira ebigambo bino byenjogera kuba ebimu nabibabuulirako ddemabega eyo gugenda kubeera nga mwaka nabagamba buli TV buli rediyo eriko abanyarwanda bagenda okukolera Museveni mu kalulu naye nga nebuuza agenda kufeezinga atya awutu abaliko. Kakati sawa ya kufeezinga awutu bannamawulire bannanyini mikutu bannamawulire basiniya abagundiivu mumwe newankubadde mulidde obusente bwabwe naye waliwo olumu professional lweyitamu ne mu reporting ebituufu. Kati sawa yakuba eliminating abaana baabwe babeerewo. Omugenda okulaba okufa kw'abannamawulire mu Uganda, mugenda okulaba okufa kw'abannanyini mikutu mu Uganda, mugenda okulaba okuttibwa kw'abannanyini mikutu gy'abamawulire abalina zi TV zi rediyo, mmwe mugenda okufa mmwe bapasita musinika ebinnyo, bannanyini marediyo n'amativi mugenda okufa, balipooters na buli programu nkugambye ne bwebeera simanyi simba wakati simanyi anikati simanyi special biki simanyi diikuula mugenda okufa buli kiproguramu n'ekyobusiru ne bwe luba lugambo mugenda okufa. Mwenna mugenda kutwalibwa ekyankwanzi muwulire ekiri ekyankwanzi wano okufeezinga out naddala indigenous Ugandans ne professional journalists mwenna mugenda kufa. Mujjukira ebintu bino mujja biyita ebyokusaaga mujjukira bwe twataasaba MP mu regional parliamentary, mujjukira bwe twabataasa security alert ze twabawa bwe bali bagenda obatirimbulira mu mawoteeri ago. Baleeta briefing ne bakwata abaana abaali bakola mu mawoteeri Sheraton, Serena, ago simanyi ga 5 star simanyi 7 stars ne babatwala ne baba briefinga ne babagamba buli omu nga bagenda muwe ekisenge namba omuntu gwagenda okukolako powder gwagenda okuteeka mu gundi byagenda okuteeka mu tawulo omubaka gundi gyagenda okukozesa byagenda okuba mu masuuka omubaka mwagenda okusula. Mujjukira security alert eyo, mukimanyi security alert eyo yayonoona obulamu bw'abantu abantu wa security alert ezo. Okimanyi omwana eyayogera ebintu ebyo kakati no mutemumanyi kiki kiriwo. Omwana oyo omuwala namubabuulira mama w'omwana nakuba essimu ku TV ku programu ya Teacher Lumbuye olunaku lwali lwa Friday n'atangaaza ensonga eyo. Omwana oyo kubanga bwe bamala okuba briefinga baba bagenze omwana n'alikodinga akantu n'akawa maama we. Kati bali bwe bagenda ne bajjukira nti amasimu ne bakomawo bwe bakomawo ne bagamba mutuwa amasimu. Omwana nga talina bwa deletinga kintu ekyo ne bakwata essimu ye ne babisangamu ng'amaze obbifulumya ne bakwata omwana omuwala ne bamutwala ne bamuteeka mu safe house eyo ebbanga lyawera. Abasajja baaleepinga omwana w'omukazi, abasajja baaleepinga omwana w'omukazi ne bakwata bbaawe ne bamutwala kuba bonna baaliwo. Bbaawe ne bamutwala kye baakola omusajja. Mukama yeebazibwe nti kyasoboka okubalwanirira. Baatwala omukyala yabula weeks nga 2 oluvannyuma Katonda yatuyamba ne wabawo okutulesinga omwana oyo baamutwala mu safe house eri mu Misoto Katabi eyo ewali emisota n'eggoonya gye baamukolerako eyo ebintu eby'ensonyi ebitayogerekeka ne bamusiiga n'akawuka ebbanga lye yamalayo. Naye Mukama yeebazibwe kubanga bonna bali bweru wa ggwanga, bonna baafuluma era bali ku bujjanjabi obw'amaanyi mu nsi ezimu. Naye muganda wange bayonoona obulamu bw'omusajja. Omusajja baamwasa amaka, baamubetenta. Omanyi okumubetenta? Naye mwe mumanyi ennaku eri e Uganda awo. Omanyi lwaki regional parliamentary ze baatugamba mbu ze zigenda okuza Uganda engulu, omanyi lwaki tezeeyongerayo?
security alert eyo bali bagenda okutirimbula bi MP ebyo bisinika biriyo bisinika businisa ebinyo ate nga n'ebimu byali bya NRM ffe twabitaasa omusajja ali ne mukyala we bweru w'eggwanga naye yafuuka mwannyina naye mukama yeebazibwe byonna biri documented bali mu malwaliro amalungi ennyo mu South Africa mu Kenya empapula zaabwe obujjanjabi bwabwe buli kimu kyonna kiri well documented. I repeat, biri well documented. Era ne ICC ebirinako muteeke ewaaga senga buli bye tubadde tumanyi tubyogera. So ekyo nkijjeyo okubuulira bannannyini mawulire mugeze musugumbize mugende ekyankwanzi mugenda okulya obutwa ekyankwanzi ekyali kuba MP kiri kyankwanzi Nyombi Tembo yaŋŋambye bagenda obbawa obutwa bagenda basalira ennyama ente anti zibeereeyo nga za bwerere bagenda obbateera obutwa mu micomo bagenda obbateera obutwa we mutuula we mwebaka bye mulya bye munywa bagenda obbatirimbula mu abamawulire bagenda batirimbula nga bwe batirimbula UPDF omanyi nti Museveni yafeezinga out UPDF mu lutalo lwa Koni n'olutalo lwa Congo n'abafeezinga out bonna okimanyi Museveni azza afeezinga out buli wayagala okufeezinga garbage in garbage out bagenda obbafeezinga out bannamawulire ne bannannyini mawulire kubanga bannannyini medias ezo mulinako abantu abava mu government ku shares ze balina be bagenda okubeera aba boss obudde bugenda kucha nga Dream TV si ya Victory Church mu Ndeeba obudde bugenda kucha nga Kingdom TV si ya Kiganda Christian Focused Center ng'omunyarwanda ali awo ye nannyini yagitutte musiru wale mugende ekyankwanzi bagenda batirimbula kubanga mwenna bamaze dda abaana baabwe baba baddemu bamaze okuyiga emirimu be bagenda ogiddukanya tu ayagala okusuffocatinga amawulire anoonya bannamawulire ba NUP kubanga nammwe kibakwatako kubanga kino kikwatagana ku mainstream media ne online medias muteeka okugenda ekyankwanzi bagenda obatirimbulira ekyankwanzi mu NUP ate mmwe be basinga okwetaaga kubanga bagenda teekawo etteeka nti omuntu atayina certificate atayina kiwandiiko kiva kyankwanzi takkirizibwa kukwata mawulire owulidde bino Nyombi Tembo yabiŋŋambye bwe bamala okubibasomesa bagenda gamba omuntu yekka UCC gwegenda okuwa license yoye yagenze ekyankwanzi okusoma kati bw'oba tewagenze ekyankwanzi tokkirizibwa kukwata kamera kukwata ggulire lyonna olwo baagala okuggyako his excellence kamera kubanga batya documentary part 2 okitegedde bulungi Nyombi Tembo tasobola tulimba kuba birimu wali fayiro ziri ku mmeeza ye kakati bw'oba tewagenda kyankwanzi tokkirizibwa kutambulira kukwata ggulire lyonna kati ate genda ekyankwanzi bakuwa obutwa kati NUP muyina okutulaga nti weemuli temugenda kyankwanzi ate amawulire muyina okugakwata kiringa ebyekawempe NUP mulekerawo tukabira ku nsonga z'ekawempe NRM mweyongere NUP tekkirizibwa kukuba lukuŋŋaana mu kawempe temukkiriza NRM temukkiriza NUP okukuba olukuŋŋaana mu kawempe okuswaza abe NRM tuswale temubakkiriza kukola lukuŋŋaana ate NRM yeyina okuŋŋaanya abantu ensi yonna ekakase nti NRM yeyina abantu mu kawempe kibasobozesa okubba akalulu nti NUP ebadde teyina bantu ku nkuŋŋaana zaayo Museveni kyanoonya kati NUP mutulage nti mukuba enkuŋŋaana mu kawempe ezimenya emiti NUP mutukakase nti we muli bwe muba temuliwo nammwe muveewo NRM tokkiriza NUP okuba olukuŋŋaana lwonna mu kawempe teri temulukubayo mbu NUP mbu NRM yaleese Namwandu wa Segirinya nga ne Segirinya yakuteeka mu ggalale wejjeeyo lwaki tewejjayo nga Segirinya waali Namwandu Segirinya gwe yatulaga tumumanyi yakuleka mu ggalale beera mu ggalale wali oyina okukuba Segirinya kalifomu ne wejja mu ggalale nga bw'obadde mu ggalale mutandise okulimba
Nagirinya tumumanyi, Nagirinya gwe yatulaga tumumanyi, ne Namwandu gwe yatulaga tumumanyi, gwe yasigala mu Galale wafa oli yafa oli mu Galale fiira mu Galale ya Segirinya mbwerono ne NRM erese ngwa wasigala mu Galale beera mu Galale tetukumanyi sha gwe omubi bw'otyo nga Segirinya akunoonyako ki Segirinya yali alina obukyala nga bulungi bukyala butoolotoolo bwe buti nga bulungi Segirinya Namwandu we mutoolo Segirinya wasa ebikazi ebibi bwe biti ebitalina magezi gundi Segirinya yali wa NRM Segirinya yali ayagala NRM okakasa omuzimu gwa Segirinya nga omuzimu gwa Segirinya nga gwakomyewo leero gwe ogugamba ki tumanyira wano wasigala mu Galale fiirayo zeemukene mulireyo wentuka bali bannange endya ku nnyama ensiike sebusa nakola mikisi bwemba munnange beera wakisa tewejjayo munnange beera mu Galale tewejjayo mweraba kozi ndi mu kisiibo bannaye kazi yejje mu Galale kazi nabannaenda kusa temukyayina niwejjayo ng'oli yafa katoba weewaayiriza okakasa ewuwo waliyo andaweya ya Segirinya osobola tulaga andaweya ya Segirinya oyina andaweya ya Segirinya ewuwo oba oyina ekkooti ya Segirinya gye tumanyi ng'esula wuwo jangu nayo kulaale kuba engoye ze zonna tuzimanyi wamma bba wakisa tewejjaayo sigala mu Galale so ebyo byonna mbireese obbannyonnyola ensonga ziri ezaki bannamawulire bagenda obatirimbulira nkugambye bali bagenda tirimbula BMP ne tubitaasa wano ASP ne Tikyalumbuye platform ze ezebbiri kati bannamawulire bagenda batirimbula mu bintu bye bagenda okujjamu ssente Monkeypox agenda kweyongera bateekewo SOPs kati SOPs ezo ze zigenda okuviirako abapoliisi okwatanga abantu abangi musobole okusasula ssente nnyingi Museveni afune emisaala gy'abamagye n'abapoliisi nga babasasulira ku poliisi buli kumakya nga bakuwa buli kumakya nga bakuwa ezizo oba ekirongo nnyuka nga gwe bakuwa ezizo buli lw'obodde ewaka nga bakuwaayo ebiri bagira batambulira awo nga Museveni bw'ayiye ebyenfuna kubanga Congo tekyali byanfuna ne Rwanda tekyali byanfuna ewa Biden tewakyali byanfuna mujja kukiwulira MC Katamba tukutumidde mukwano kati situkutumidde naye naffe tukusabira toyomba buyombi ate kutandika kuwayiriza tukusabira Mukama akufunire eddagala Mukama akufunire eddagala namaze okukubira gundi Biden gundi Trump essimu gwakuyamba akuweerezenga obukebe bwo so beera mukakamu Trump angambye empekezo zigenda kujja essaawa yonna tofaayo okay waliwo omwami gwendabyeko bamuyita Meja Kibirango ayogedde ebigambo bino naye kansooke mujjeyo Kibirango ono naye no si mubbi mulwadde mbu naye azze mbu alage mbunno waali mbunno asobole okukola ki okusika Museveni eriyo wulira byayogera Meja David Muwanga Kibirango yasamira muli soko kweyanjula amanya nze Meja David Muwanga Kibirango ndi munamagye eyagenda mu nsiko mu 94 nenwanirira emirembe gino era nze ayogera naawe nze nawamba buloba nze nawamba busega olwanula gavumenti eno naye nziza okulabula abavubuka abayita bafutu soja abanduupu obutaddamu kutuyisa mu maaso nga ffe abalwanyi oyinza okugenda ku mukolo gw'omwana gwa mukwano gwo ng'afudde ayina nno abimugamba awo bajja ne baguwamba ayina abimugamba awo ojjanga ffe nze naliko ku mukolo gumu ne balyoka bagamba nti
Major Kibirango, Major David Mwanga Kibirango wuyo agenda kutula mu mutuuza awo ne ba general bambadde birwedi tekiriyo lino eggwanga lirina amagye ba general bamanyiddwa nga bwe balabye wano bayisaamu Nalweyiso amaaso afande Nalweyiso bamuyisaamu amaaso omukyala yalwana wana abakazi tusigaza bameka tusigaza Scovia Nalweyiso tusigaza madamu Njuba genda bakulongoosa olulimi abalwana wulira ayina naabi mugamba kati omulala mukazi watatambula na mukagaali tusigaza Saala Basaala Mpaabwa oba naabi n'abalala abatono n'olwekyo ekyo bakikola abalala naye bino by'okuddamu okwambala obukofiira n'okutuyisaamu amaaso bategere nti eggwanga lirina amagye gaalyo agalwanirira nga ffe baawa bambala birwedi top n'olwekyo seetaaga kuddamu ayinaabi mugamba mabegako nabawooninga nsubira mujjukire mabegako awo baayogera kapiteni Muwanga kyekyo kyabankubyanga kibooko kuzaala w'abantu emyaka 10 kutumanyiira ffe emyaka 10 tetwala n'olwekyo tibaddamu kutumanyiira ffe tetugenda kudda mu byakwewozaako okiwulidde tetujja kuddamu kuwulira nti bavumye General Nalweyiso afande Nalweyiso bamuvumye Major Kibirango Muwanga bamuvumye n'obasiŋŋaana ne bakuyisaamu amaaso ekyo si kyagala tulina abasajja owulidde ng'abasewungu akutuuka n'akugamba nti Major Kibirango nsanyuse okulaba gundi nsanyuse okulaba naye ebyokutuyisayisaamu ago amaaso ne beewalanka ng'ebyo yabadde ekavule bali mu kubyerwaniramu ne bakola zipareedi okiwulidde pareedi kyekkirizibwa efaanagana bwete ng'okuba ne saluti yakisikawutu nti okola perepeyadi tizimuzimu bobo n'olwekyo nkubiriza abasirikale mwenna bannamagye fe abaagenda mu nsiko obwo obwana tugenda bukwatya kibooko fe bennyininyini tubwe disipliningire tubadde tusirise busirisi naye nga nze Major nakikolako ekyo bakimanyi nakibakolako emyaka giweze 10 n'ekintu nakibakolako bakimanyi kati emyaka 10 ffe twaliwo naye kakati badda mu bino ebyomuzanyo tetugenda kubyaka emyaka 10 ffe omuntu waddemba okuwagira kyoyagala waddemba okubeera mu kibiina kyoyagala okiwudde teri akugambako naye bikwatagana okumanyira ffe abasirikale batwambale ogende ku mukolo nga mukwano gwo kubanga abadde wa kibiina wa People Power afudde olumi n'okumuziikako kintu kikyamu bwetuukawo nti genero oyo mugambe abo omufumbira nga batandika mumugambe atule oyo mumutweke wali atule ne Major General waawa nze Major yagenda mu kiko nenwana ne bankuba n'amasasi nvuddeyo okubalabula nti ffe nga esi tuliko abaazirwanako ng'ate abamu tukyali mu saavisi ekyo tukigaanye gwe Kibirango ekisooka Kibirango oli mubbi nkumanyi Kibirango okusooka leka nsooke nkubulire bino ebyo bya Major General byo simanyi ebyani byali mu mulembe gwo kyemugamba mwe mwasooka obeera bajeno abaali mu King's Rifles manyi biki abasooka mujje erya Queen erya Uganda Army eryasookera ddala baliwa mmwe bwe mwali muyingira bo babagaana gwe wasooka okuba jeno otusinikirako ebinyo genda bakulongoosa ekirimi olina olulimi lwante olulimi lujjudde mu kamwa mbuno Nalweyiso Major General Nalweyiso genda bakusale ku lulimi genda balulongooseko lusooke lutereere bajjena abasooka mu magye agasooka ag'abazungu kati nabo bajje babagambe nti mmwe muveewo bajje n'abasooka mu magye ga Obote 1 ne Ssekabaka Muteesa temwali mu bajjeno walina emyaka emeka waliwo olyoka tusinikireko ebinnyo byo bajjeno ba Amini kyogamba mmwe musembeyo okuba bajjeno mwali bajjeno ba mulembe gwammwe tuli bajjeno ba mulembe gwaffe kati jangu leeta akatwe kankulinde enkya leka mmale okulya emmere leka nkulinde enkya nga siri mu mafuta gano ngenda kukomerawo mmwe musoose okuba bajjeno mmwe musoose okulwana gwe walwana osinga Kasirye eggwanga okimanyi muganda wo Kalinga oyo Kibiranga alina muganda we bamuyita Dr. Kalinga
yali alina office wali opposite ne club ani Eden. Waliwo club eri awo ebwayise kwata liri eridde eri ekibuga kinvudde mu mutwe enabweru. Waliwo ku club webatira Master Blaster bayitawo batyawo Eden ndowooza. Waliwo ekkubero eriringa eryambuka eri waggulu mu mukalazi eri wa mukalazi eri ekazo. Waliwo ennyumba eziri awo mu koona awo we wali muganda w'oyo omusajja baali bamuyita Dr. Kalinga. Era nako katunula ng'ennyama y'embizi katunula ng'oyo Kibirango ng'alina kampani bagiyita linnya Link nga bagiyita linnya simanyi agency biki bakolagana n'ensereko MP wa Kampala Central ne mutubba sente empitirivu. Bwe twakwata muga nze nga nkola mu New Vision 2022 amini 2012 ekintu kye nasigazaako ye passport yange kuba nali sinabagimuwa. Era bwe bakwata Dr. Kalinga gwe wamujja ku poliisi gwe kasajja gwe Kakibirango otusinikirako ebinyo byo totumanyira walijja no mu mulembe gwo n'oyoza n'oyanika mu ttaka kyova olaba nga otambula okunkumuka enfaana temuddamu kutumanyira. Tuli bajjeno kikulume n'owulira wawummula oli meeja jeno gumuhozi guzaawo oli meeja gumuhozi guzze kakati guli ku field marshal oli eyo sinika businisi binnyo laba toddamu na kutumanyira. Temunzijako waya ndi mu mafuta gange. Waliwo omwami akolagana ennyo n'empuuga mu Greater Masaka. Omwami ono yali emabega ne Tomusange Kayinja n'empuuga okukwata abaana ba Nuupu mu Greater Masaka ne mu Uganda yonna. Omwami ono olw'okuba mpuuga atambula mu Masaka nga bamugoba ku mikolo, omwami ono yasookawo. Bw'asookawo n'akuŋŋaanya abantu n'abapoloota n'abasuubiza era omukulu ajja. Omukulu agenda kujja agenda tuwa PDM simanyi PDM alina ejjamba kati olw'okuba abantu baffe nga baavu ne basirika ne bamunida kuba mpuuga ajja ku ssaawa ng'emikolo ng'aboogezi nga bamaze okuyogera biki kubanga atya okumuŋoola biri bye babadde batandise omumugoba ku mikolo. Omwami ono yasookayo n'abalimba n'akola atya akola nnyo okuprofilinga bafutu soja bonna mu Greater Masaka n'okubajjako ebyambalo byonna ebya red. Yakutte contract y'okuggyako abaana obukofiira n'ebyambalo byonna ebya red mu Greater Masaka. Era yali emabega w'okukwatibwa kwa Gaddafi ne Akireewo n'abaana ba Nuupu bonna. Omwami ono amannya ge bamuyita Nakumusana. Nakumusana yajjira ku kadi ya NUP era n'awangula. Ekifo kye yali yeesimbyeko mu Greater Masaka n'akiwangula olw'okuba wa Nuupu. Kati ali n'empuuga ne Bwanika bamalawo ebyambalo ebimyufu mu baana n'okubakwata oba bajja ne batiisatiisa omukazi ne bamugamba gwe gamba bba waleeta ebyambalo. Abaana agenda baleka bagenda mmukwata kati ng'omukazi addayo ng'akaba munaaye bawe ebyambalo ng'abantu bakwata ebyambalo nga babimutwalira okusobola okukuuma emirembe. Akutte contract yakumalawo red mu Masaka. Omwami ono ye mwami Nakumusana. Ennamba ya Nakumusana eri 0701 34 98 94 07 0 34 98 94. Omwami ayitibwa Nakumusana. Mukwano gwa Tomusange Kayinja era be basiba baani be ba-influencinga abalamuzi n'ab'obuyinza mu Masaka okusobola okunyiga NUP si Nnyendo Mukungwe naye Greater Masaka. Ennamba yeeyo 07 0 34 98 94. So temumuweeza omwami oyo temumuweeza. Omwami ayitibwa Nakumusana temumuweeza. Ate nammwe abali mu Greater Masaka dula needful ku musajja oyo ayitibwa Nakumusana.
kati mpuuga olutuuka kyasooka ku mmeeza ebannange omanye ebiseera ate munaye temuugire ng'ateekawo miliyoni 2 zasooka ku mmeeza awo bannayuganda obamanyi ng'obawaddeyo miliyoni 2 nga bakkakkana ng'atandika okwogera obusiru bwe ateekawo miliyoni 2 buli walaga mpuuga alina ssente mu Greater Masaka oyinza okugamba ye Governor wa Bank of Uganda ekiri mu Greater Masaka mpuuga asaasanya ssente mu Greater Masaka oyinza okugamba ye nannyini Bank of Uganda bannamawulire ba NUP temulinnya Kyankwanzi wabula bwe mulinnyayo muleke nga mukoze eddaame amalaame gammwe wabula bwe muba mumaze okukola amalaame gammwe mugende eyo wabula mulina okutuwa byonna ebigenda mu maaso wabula atayina certificate y'Ekyankwanzi tagenda kukirizibwa kukwata mawulire kakati mukama ateme ekkuba watali kkubo tulina ekkubo lya kalulu ke Kawempe tusobola okuva e Kawempe ne tutuuka Entebbe mu Ntebbe gwe Kibiranga ngenda kuddira nga mmeeja ogenda kumpulira omenye mumanyira nnyo abantu wakuba abantu embooko osinga Kakooza Mutale osinga Kasirye Gwanga be mwali mutiisatiisa baafa toddayo kutumanyira gwe kasajja gwe omwo muwayimpiwaliranga akatadooba okimanyi nti mwatubba ssente gwe ne Dokita Kalinga n'ensereko 2012 nasonda obusente ne butamala n'engenda eka ab'ewaka abooluganda bako n'ab'emikwano ne basonda akasente ne bakampa n'enninnya n'engenda embalala egundi wa taata wange eyo embalala gundi adda ku taata gundi n'atunda ente ye n'enkwata ssente n'enzireeta n'enzibasasula ne mutubba eka n'enfuna erinnya ebbi ne bagamba omwana yayayuukira e Kampala eyo yajja yabba taata we ssente n'agenda n'embalala n'abatunze entembwe agenda bweru omwana wire bw'omulaba kwata ku nsawo omwana mubbi yayonoonekera e Kampala omwana kasita agenda e Kampala olina omwegendereza wire yajja wano nabba essente wano n'embeera we Kampala awo n'empezaawo emyaka nga5 nga sina muntu wange gwendaba nga ndi Kampala awo nga sisobola kulinnya mu kyalo gwe watolosa Dokita Kalinga n'omujja ku poliisi n'omutolosa n'agenda e South Africa golowooza nabyerabira ekyebbeeyi kye nasigaza passport era bannanga abaali bamuwa passport zaabulira ddala nakati gwerowooza mbuno twabeerabira mutukoze ebikolobero mbummeeja kuba embazzi kugundi kwaka akatwe nno nalwana genda olwanirira ennyoko nonsense wakati mu kusiiba kuno mukama asala omusango ogw'ensonga waliwo ebyawandiikibwa bino mukama nyambe tubiyitemu mangu okuva essula 22 okuva ku lunyiriri olw'18 bayibuli ewala n'ebigambo bino ffe emisango egimu gye tubadde tukulembeza ng'emisango Katonda ate alinayo emisango emirala gy'avunaana Museveni gigino essula ya 22 omuntu bwabbanga ente oba endiga n'amala agitta oba tamuliyiranga olwetaaguddwa era omuntu bw'asabanga ekintu eri munne ne kyonooneka oba ne kifa nga taliiwo nannyini kyo talemanga kumuliyira alyoka abeere mukazi we kita buli namwandu ne mulekwa temumubonyaabonyanga buliwanga ddala era munnaggwanga tomwonoonanga bala abato omukazi omulogo tomulekanga mulamu buli asulanga n'ensolo talemanga kuttibwa awangayo saddaaka eri Katonda yenna wabula eri Mukama yekka azikirizibwanga ddala bayibuli egambye
eyavunula yagamba mukazi naye Bayibuli ekyawedde egamba bweti omuntu yenna omulogo omuntu nga mulogo tumulekanga mu masekatiigo. Eyavunula yagamba mukazi okay aba basajja balogo. Bayibuli egambye omuntu yenna yeebaka n'ensolo tumulekanga wakati wo. Museveni yayonka embwa. Museveni yeebaka ku mbwa. Kuba kati njagala nkubuuze Museveni yayonka atya embwa? Kati Museveni bw'aba yayonka embwa mbwa agimalamu amaanyi ag'okwekalakasa ku street watasobola gikolera biribiri. Olowooza kiki ekyazibikidde oluseke lwa Museveni lubeere nga terukyayisa musulo? Kati omusulo asesema museseme. Omuntu bwe yeebaka ku nsolo attibwe. Museveni yeebaka ku mbwa n'agiyonka. Nabibagamba nga biri wuyadi. Waliwo n'abankolera video eyo ku gundi ne bandi waiting eyo ku TikTok nga bwe baseka. Wala bannaye uli omwana mbu Museveni yeebaka ku mbwa. Nensirika ningamba laba wano. Kati bamaze kujja ku kitebe kya Nuupu Muhooza Jemu adduka kyennyuma bwakwekweya bwadduka bwadda bwagenda bwadda bwanaaba nkomawo ebbombo naye n'anaaba ebbombo n'agira bwati bamaze birabako ku kitebe kya Nuupu ne bakakasa nti abasajja abo basobola okuyonka enkima. Bayibuli egambye omuntu yenna bwe yeebaka ku mbwa omuntu yenna bw'ayonka embwa attibwe. Museveni alinda ki okuttibwa mu Uganda awo? Omuntu yenna bw'awaayo saddaaka eri kikatonda ekirala kyonna tomuleka mu masekatiigo. Museveni asaddaase ng'asaddaaka abaana ng'asaddaaka ebisolo ng'asaddaaka abantu ng'ayokya abaana mu masomero ng'awaayo saddaaka. Okuva lwe twekisipozinga ekyokya masomero n'ensonga ekirimu temulaba nga waliwo okukkakkana kwokya amasomero? Kuli kwali kuwaayo saddaaka mu kikatonda kye nga kyagala abaana bato. Mujjukira ebiseera ebyalinga ebyokutta abaana bato nga buli mwana omuto azaalibwa ateekwa okufa. Buli mwana omuto nga saddaaka nga buli muntu ava mu ddwaliro avaayo na mulambo. Mukama amaze bitubikuya mu mulembe guno okweexposinga abasajja abo. Bayibuli egambye omuntu bw'ati alina kufa. Eno verdict eno judgment ya kisiibo kino. Temulyanga ku mucere gwa pulezidenti ng'afudde. Era munnaggwanga tomwonoonanga so tomukolanga bubi kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'e Misiri. Ekyo twakibakolera. Bwe bajja nga babundabunda nga bali mu mbeera embi twabaaniriza kubanga naffe twali twabeerako mu mbeera embi n'abazungu nga batukako okulima pamba nga waabwe nga batukako okulima biki nga byabwe nga buli kimu nga simanyi kopa nga bamutwala. Twabeerako mu buddu mu Uganda bajjajjaffe babeerako mu buddu obw'abazungu. Kati nabo bwe bajja nga badduka nga bava e Rwanda mu nsi yonna ffe twabaaniriza era ne tubakola bulungi ne tubawa education. Era abaddukira mu nsi endala nga Congo wa tebaasoma tebamanyiyo luzungu n'akakuba Congo tebaabawa education. Era kyova olaba nti abaddukira e Uganda be batawaanya kati ensi. Oyo Kabarebe yasomera Uganda, Kagame yasomera Uganda, Museveni yasomera Uganda, Rwigema yasomera Uganda ne gurupu yaabwe yonna abaali e Uganda. Abaagenda e Tanzania tebaasoma, abagenda e Congo tebaasoma, abagenda e Burundi tebaasoma. Gwe mpaayo Jeno wa Rwanda omu nga bwe yadduka yagenda Burundi n'asomera e Burundi n'afuna better education mumpi. Ffe lyeteeka twalikwata ne tubakola bulungi. Omuntu bw'akola ki ekirala? Buli nnamwandu ne mulekwa temumubonyaabonyanga. Bw'onoobabonyaabonyanga n'akatono bwe banankaabiranga nze siiremenga kuwulira kukaaba kwabwe. Gwe wenna ng'oli nnamwandu ng'oli mulekwa nga Museveni akubonyaabonyezza, genda mu maaso ga Katonda. Bw'otuuka okusaba kaaba bukaabi ng'oyogera ekigambo kimu Museveni. Bayibuli egambye tobonyaabonyanga nnamwandu ne mulekwa kubanga bw'oli babonyaabonya ne bakaaba. Mumanyi abantu bannamwandu, mumanyi abantu be battidde abantu baabwe ate ne babatwalako amataka.
mumanyi abaana abakaabawe e Uganda, mumanyi abantu abakaba be baggyeko amataka gaabwe. Kati nno gye emisango egimu Katonda gy'avunaana. Era obusungu bwange bulyaka nnyo nange n'abattanga n'ekitala ne bakazi bammwe bali bannamwandu n'abaana bammwe bamulekwa. Nkugambye Bayibuli egambye bannamwandu ne bamulekwa bwe bakaabira Mukama. Mukama ajja kukka oyo abakaabiza amaziga naye mukazi wa amuwa ekitiibwa ky'obwannamwandu. Anti Museveni awulira obwannamwandu kitiibwa. Mukama abukubbe Janet ne Nabbanja. Nalabyeko gunnantaba mu Parliament guli wali gutiba butibi Mukama agukubba obwannamwandu nga Museveni afudde. Ate Museveni n'amala afa teri muka Museveni ayinza kuddamu kufumbirwa kwogwo ogusiraani ogwo oguli ku Nantaba. Ani ngali amuwasa gwosobola omuwasa abadde muka Museveni yenna awunya embiriizi za Museveni yenna. Naye bannange Nantaba oli mukazi ku myaka emito ne weetiba akasajja akafukira mu luseke. Nantaba oli mukazi mu bakazi. Bw'olanga buli omu mu bantu bange ali naawe effeeza nga mwavu tomubeereranga ng'omubanzi so tomusaliranga magoba. Bw'osingirwanga ekyambalo kya munno omuddizangayo enjuba nga tennagwa kubanga ekyo kye kimubikka kyokka kye kyambalo kye eky'omubiri gwe. Aneebikka ki? Awo bw'anankaabiranga naawuliranga kubanga nina ekisa. Buli musango guliko ekibonerezo. Museveni yajja abajja nga bazze kupakasa ne tubawa emirimu. Kati be bagagga mu Uganda bajjajjaffe baabatta be baasigala awaka be baatwala amataka g'abajjajjaffe be baagasigaza be bamanerenda ababundabunda. Omunyarwanda atamanyi Luganda ali mu Uganda ye manerenda abundabunda. Naye Bayibuli egambye abantu bange abaavu ab'omu bantu bange bw'osalangawo okubeera manerenda kubawola ssente tokumpanya musingo gwabwe. Tokumpanya musingo gwakuwadde. Era senga okumpanya omusingo ogwo nampita ngenda kujja nkukoleko. Owulira emisango Katonda gy'avunaana kubanga akusingidde ekintu kye nga kyalina. Bw'aba akusingidde olugoye nga lwalina atwala omwana mu ddwaliro bwadda n'akuwa essente zo muwe olugoye lwe kubanga olwo lwe lumuwa ebbugumu lwayambala ku mubiri. Olugaanira olw'okuba oyagala amagoba ayambale ki? Omuntu alina akapolotike kamu k'alina mu fyuca y'abaana be okatwala asigaze ki? Abantu bwe babasingira ng'amagoba galinnya wamuwa akakadde kamu kati omubanja obukadde 7. Bayibuli egambye ekyo nakyo ekivumbudde ekijjeeyo kye kimu kyavunaana Abanyarwanda mu ggwanga Uganda. Kulinnyisa misingo. Omuntu n'asigala ng'omututteko akapolotike empewo n'emufuuwa paka ku ggumba ng'abadde yeebikka kapolotike. Abadde alina akayumba ke mwasula n'okatwala kubanga wamuwola emitwalo 5. N'omutwalako ente, n'omutwalako eggaali, n'omutwalako omukazi, n'omutwalako. Ekyo nakyo Katonda akivumbudde mu kitukola. Tofumanga Katonda so tokolimiranga omukulu w'abantu bo. Tolwanga kuwaayo ku bungi obw'ebibala. Okay. Togezanga n'ovuma Katonda. Katonda ne bw'oba tomuvumye mu bigambo omuvuma mu bikolwa. Okubonyaabonya abantu be oba ovumye Katonda. Okukwata n'otandika okuleeta bikatonda ebirala bisaddaaka byammwe ebyo bye musaddaaka. Simanyi muyina, simanyi ejjinja mugole, simanyi mugole, simanyi katabagole. Ne mudda mu biyinja ebyo ne mutandika okusaddaaka enkya n'eggulo. Musaddaaka ng'omwezi guboneka, musaddaaka mu nzikiza, musaddaaka ku migga, saddaaka ziri mu mugga Ssezzibwa, saddaaka ziri mu Kiyira, saddaaka ziri mu Ssezzibwa, saddaaka ziri mu Katonga, saddaaka ziri mu Kagera, saddaaka ziri mu River Mpange Fort Portal, saddaaka ziri ku Nakayima, saddaaka ziri mu bifo eby'enjawulo nga musaddaakira bikatonda ebirala nga Katonda mwamuvaako. Ekyo akibavunaana. Katugende mu ssuula eya 33. Parliament mujje wano. Parliament mujje muwulire. Parliament judiciary
cabinet luno olunyiriza enyiririza mweza eri tusoose kuba Museveni bye batukola abanyarwanda baakabano be bayina ebyo kati wulira institutions za government ye Uganda essula ya 3 tokkirizanga kigambo kya bulimba toteekanga mukono gwawamu n'abatali batuukirivu okubeera omujulirwa ow'obulimba mwapanza abajulirwa ab'obulimba ne musibako abaana baffe emisango mutusibako emmundu mutusibako simanyi military ne mwekobaana mwenna paramenti poliisi amagye abalamuzi gavumenti mwenna ne mwekobaana okutusibako ebisango togobeeranga bangi okukola obubi so toyogeranga mu nsonga okyame eri abanga okukyusa omusango temukyusanga emisango balamuzi mmwe ba state attorney ne bwe wankubadde balabikanga be bangi omulamuzi omuyimirira ogambe eno fayiro njingirira omwana mutadde abalamuzi mumanyi muyina etteeka eryeyimirira ekkooti eyina etteeka eryeyimirira abasibe senga obeera mulamuzi n'ogamba okusinziira ku fayiro eno nga bwenjirabye kanje naye ng'abo abaana mbatadde kkooti ebeeyimiridde without musingo mu bakomyewo wano njagala ba MP 2 beeyimirira abo abaana n'obata n'ogamba mbatadde mugende kkooti yebeeyimiridde mukimanyi nti kkooti ekkirizibwa okweyimirira omuntu egambye ne bwe bankubadde nga booli nabo bonna abangi kye bakoze gwe togendanga n'abangi okusibako abantu bange emisango togendanga n'abangi okusibako abantu bange emisango n'okubawaako obujulizi obw'obulimba nti omuntu ayagala kuwa bujulizi ate omujulizi ajje nga yeekwese simanyi nga yeesibye akakokolo nze nagambye Museveni bw'oba yagala kukuweera bujulizi ku baana ba Nuupu ku bye wabakutte nabyo nze wendi sijja kwambala kakokolo abaana abo ba Gaddafi mubalaba bagenze ng'ebintu ebyokusaaga mujjukira ebintu by'abaseggirinya bwe byatandika bwe bito ng'ebyokusaaga okakananga Seggirinya afudde ate ekyo ekiri ku Gaddafi kiri ku bannayuganda mwenna nkugambye bagenda babonyabonya bajjako sente ze basasula abakuumaddembe era abakuumaddembe tuzzeeyo wali Amini we yali emmundu yegenda okusasula omusaala omuntu wenna ng'olina emmundu bw'olaba atambuza ebigere okukuyita kasooka akuwa sente 10,000 bw'aba tagirina besasi mu mutwe kubanga Museveni akikonfaminze emmundu yegenda okubawa ekyokulya buli alina emmundu oteeka okuva ku kkubo ng'olina 10,000 ekitono nnyo 5 abapoliisi bameka abaweerera abaana baabwe egindi university bapoliisi bameka abaweeredde abaana baabwe ku university mu bampe kati abapoliisi nammwe okufuna ku ssente ziri mu bantu ba bulijjo mugende muzibajjeko mugende anti tebaagala bya bufuzi tebaagala kulwana bali mu bya kisirujjo nalabye ebiwala ebirina amabina amakadde bagatadde mu nappi bonna balina ebikuyiro mbunaazina simanyi mbunewa alien sikini ebibina byonna bikadde byonna birimu ebinnyanya byonna bifaanana bubi mbunaazina kuddeyo kusiruwaza abantu agabina agakadde agagwana okubeera mu bigundi ogasabike bulungi ogateekeko foyiro ogateekeko silver plates osabike bulungi ebibina binywere mbunaazina yenna mubi ni bannange muli okusiruwaza abantu kati buli omuntu wenna gwe tuteeka ku kkubo omuntu yenna gwe tugenda okudiployinga ku kkubo tokkiriza wa bodaboda kuyitako nga takuwadde 5,000 oba ayina pamiti oba ayina insurance oba ayina PSV tomukkiriza kuyitako nga takuwadde 5,000 tokkiriza wa taxi kukuyitako nga takuwadde 5,000 bwagana mubesasi mu mutwe awo we tuli naye ba ara ofulani aliwa abakolere ki ara ofulani teeka abaana ku kkubo banoonye sente tuli wano tuyagala sente twalwana eyo nzanya buzanyi so tomusalirizanga omwavu mu nsonga ye osanganga ente y'omulabewo oba ndogoyi ye ng'ekyama tolemanga kugimuleetera nate tosalirizanga mwavu mu Uganda omwavu tasinga musango mumanya abantu be batutteko ebintu byabwe ebyo Bible gambye ente y'omwavu gimuwe omanya abantu be bawambyeko ente zaabwe mu Kampala awo ebyo bya KCCA
mumanyi abantu be batwalako ente zaabwe ye Uganda, mumanyi abantu be batuteko ebintu byabwe ala ofulani yafa laba nno yafa mugenda muwulira ku kkubo. Nedda abakuuma ddembe wonna we muli tubatadde, tewali muntu kukuyitako nga takuwadde ssente. Kirabika bwe twabayita okujja mwangano okujja kati tewali kwebaka, ffenna Uganda tugifundemu. Twabagamba mujje tubafunze mu Uganda ne mugaana, kati ffe katugibafunzeemu. Olabanga endogoyo yakukyaye ng'egalamizibwa wansi w'omugugu gwayo, bw'oyagalanga obutamuyamba tolemanga kumuyamba. Tokyusanga musango gwa mwavu mu nsonga ye. Weebalamanga mu kigambo eky'obulimba, so tomuttanga atalina kabi n'omutuukirivu. Tokyusanga musango gwa mwavu. Bayibuli ekizzeemu. Tokumpanyanga fayiro z'abantu. Nkugambye bakusibira emyaka 4 nga bakugamba omulamuzi agenze mu ttooyi. Ate omulamuzi abadde wano naye agenze kupama, tasobodde kukomawo. Kakati muddeeyo kkooti Kiraaka agambye mukomewo nga 2 gwe bakutekayo ssaawa 8. Omulamuzi gundi n'alwa mu lanchi. Omulamuzi olujja n'ayitawo ati nga bagamba wa prison agundi baleete kubanga obeera watuuse dda nga bakuleeta mu kaguli ng'entebe y'omulamuzi teriimu muntu. Ng'abeera mu ttooyi okumala essaawa ezi. Okugira kuti nga bayingidde essaawa za kunnyuka kiki babagambye muddeeyo omulamuzi agenze kupama. Omulamuzi olubuto lumwekyanzeeko agenze kupama nga bakuzzaayo. Bwe mutyo bwe mukyusa fayiro z'abantu. Fayiro yeebuze. Bayibuli egambye temukyusa misango gy'abantu. Ogwo nagwo Mukama agubawalanira. Kubanga sirifuula omubi okubeera omutuukirivu, era toweebwanga kirabo, kubanga ekirabo kibaziba amaaso abatunula, kikyusa ebigambo by'abatuukirivu. Paramenti muweebwa ebirabo ne muweebwa obusiimo ne mugenda muteekewo kkooti y'amagye mugikomyewo nga yavuddewo. Naye maama Macheta abakolimira, basajja mmwe tubakolimira. Muweebwa ebirabo okuyisa amateeka, muweebwa birabo mukole ebintu ebiri mu interest y'omulala nga binyigiriza mulala. Katonda abalaba. Okolanga obi munnaggwanga, kubanga mwe mumanyi omutima gw'omunnaggwanga, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi ey'e Misiri. Bayibuli ekizzeemu. Era emyaka 6 osiganga ensi yo. Bayibuli ekizzeemu. Ffe ekyo twakikola Mukama kye yatugamba. Naye mmwe basajja mmwe ne mutukola biri ebisigadde. Mukyusa emisango, mukyusa fayiro, mutukolera amateeka amafu, mutubonyaabonya. Kaakati nneeno yessaawa tugenda faafaagana nammwe. Katonda agenda faafaagana nammwe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Yongerako ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya okubikkulirwa essuula 13. Okubikkulirwa essuula 13 olunyiriri olw'10. Bayibuli egamba bw'eti. Essuula ya 13 ndebwa kw'ensi. Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Omuntu yenna bw'ayagala okunyaga anyagibwa. Omuntu yenna bw'ayagala okunyaga anyagibwa. Bayibuli ey'oluzungu egamba bw'eti. Ye ey'oluzungu yakivunula bw'eti. Omuntu yenna aliidinga abalala mu buwambe, mu captivity, naye aligenda mu captivity. Omuntu yenna kitegeeza kyosiga kyokungula. Museveni bannayuganda balemesezza Uganda ne tufunda mu Uganda nga tulina kusaasana tugende tuboneebonere ku byeyo. Omulembe gwaffe gweguzadde abaana nga omwana tabeerangako na maama na taata waka wamu, nga gwe walinga ne bazadde bo ng'ate babundabunda. Ababundabunda mwafuna emirembe mu Uganda. Ffe bannayuganda ne mutufunza mu Uganda. Omuntu n'otafuna chance ekuza mwana wo
omwana nakulanga omuntu w'omunda mulema nakugamba omwana bwakula ne taata aba misinga paati ya maama oyo omwana era ne bwakula ekiri ekya maama kya gundi kyaba misinga aba ine kimubulako mu kutegeera omwana bwakula ne taata yekka nga talina saidi ya maama abeera mulema omwana bwakula ne maama yekka nga talina taata aba ine kimubulako waliwo ebintu byempulira nga nandibitadde nakula ne muzeeyi wange nina ebintu bye neebaza Katonda nga ku ssomero sandi bifunye ne bwe nandigeze ku university sandi bifunye nga ntuuka mu mbeera n'ensibako busibi paati eri eya taata n'engiyimusa nejja n'empita awantu lwakuba taata yayitawo lwakuba taata yakiŋŋamba lwakuba taata namulaba waliwo wentuuka nga nnyina kusibako paati ya maama yeeba empisa awantu naye omwana wange yabeerako nange omwezi gumu gwalinga wiiki emu omwezi ogwo gwadduka bannange ne bweyogera ennaku ezo namubuuzako nemubuuza Ebeni osamba omupiira n'aŋŋamba ndeka abaana bantema abaana bansamba ebigere binnuma nze sisamba mupiira kyannuma kubanga talina amuyambako mbeera ntya n'omwana atasamba mupiira nga nze ndi boola omupiira gwange gukome mu nze omwana yandibadde asobola okuyiga yaŋŋamba nedda ddadi abaana bansamba amagulu gannuma nze sinza nabbiddamu mbeera ntya n'omwana owa pulasitiiki nze wire mbeera ntya n'omwana owa pulasitiiki ne mubuuza gwe bakutema tobatema nasamba omupiira nga nsambira mu bigere ng'abantu bonna bendi nabo sayidi ne sayidi balina engatto nga nze atali mu ngatto ate nga mbatema liifu omusajja atutta nga nnyina ekigere kiringa ekibaati nkutema ekigere ne bagenda bakironda eri nga siyambalangako ngatto lwe nasooka okwambala engatto nasimula omupiira kuva wano nawali naye nga bwe nzijamu engatto mpulira kubanga mu Uganda twafunda mu Bayibuli egambye atwala abantu bange mu buddu naye agende mu buddu ekitala kimugwanira naye okuttibwa n'ekitala oyo yenna attisa abantu ekitala naye kimugwanira attibwe n'ekitala eyo ndagaano mpya ate kiri mu kitabo kya kubikkulirwa Yokaana yakibikkulirwa bw'onoosoma ebintu awo ebisinga ebiri awo tojja biraba bw'oba toli musomi wa Bayibuli tojja bitegeera nendaba ensolo nendaba kino ng'efaanana bweti eringa engo ebigere bya Museveni omutwe gwa Museveni amagalo ga Museveni nendaba Bayibuli ennyonnyola ensolo eyo kati ebimu tojja bitegeera nakugamba bw'oba osoma Bayibuli waliwo amakulu agasooka ng'osomye waliwo amakulu amalala ag'omunda naye Bayibuli egambye omuntu yenna bw'attisa munne ekitala attibwe n'ekitala omuntu yenna bw'awa munne obutwa naye aweebwa obutwa omuntu yenna bw'aliidinga abantu bange mu buddu naye atwalibwe mu buddu Bayibuli yagambye juuze nti omuntu yenna senga akwata nayiwa omusaayi gw'omuntu ogutalina musango naye ekibiina kimukuŋŋaanireko kiyiwa omusaayi gwe Museveni talina kubeera mulamu okuva kati yadde eddakiika emu bweti nga Museveni akyali mulamu eyo ye judgment y'ekisiibo kino Paalamenti Bayibuli eyogedde nammwe abalamuzi Bayibuli eyogedde nammwe mmwe ba state attorney Bayibuli eyogedde nammwe muli eyo mutudde musala emisango mugivuvubavuvuba naye Bayibuli egambye byonna bye muteesa Mukama agenda bibaddiza ng'ate bisuukundiddwa nga bikkatiddwa ate nga byamuyiika Mukama abawe omukisa mubeere bulungi mweraba okusiiba kukyeyongera eri abo bonna abaagala okweyongerayo wakati mu kusiiba okw'abannaffe Abayisiraamu n'Abakatoliki oba Abakristian ennaku 40 zisiibe nga bw'osobola ozisiiba ng'Omwoyo Omutukuvu bw'anaakuluŋŋamya kitegeeza tuli mu mwezi ogw'okusaba
Kawempe nziramu NRM tokkiriza NUP okuba olukuŋŋaana mu Kawempe. Namwe abe NUP mutegere Museveni kyava abagaana okukuba enkuŋŋaana kubalaga nti NUP tekyalina bantu. Kyova olaba bo baakubye enkuŋŋaana mu makubo nga boogerera mu masaŋŋanza ne mu makubo ne bayisa procession mmwe ne babagaana. Bwe muba temulina maanyi temukuba olukuŋŋaana mu Kawempe. Bwe muba mulina amaanyi mukuŋŋaane kubanga Museveni anoonya wagenda obbabbira akalulu buli muntu agambe ye banaye NUP nga teyakuba nkuŋŋaana. Anti tebalina bantu. Abantu babakyawa tebalina bantu. Mujje tukubagane ne Museveni. Tukola history owaffe ba Museveni bakola history owaabwe. Okimanyi nti ba Museveni abo ku mulembe gwabwe babaleetera technicalities ezibagana okutambula okuba campaign. Simanyi okugenda wanga waliwo curfew tebabakkiriza kuba campaign. Basala amagezi gonna agakuba campaign era babiwandiika mu byafaayo nga bakola history owaabwe. Saawa yaffe kulaga nti weetuli tukole history owaffe. Oboto w'omulembe guno agamba temujja kukola campaign. Kati Museveni ow'omulembe guno yali mu mulembe guli kati tuyina ow'omulembe guno tulage nti wooli tuyina okuba enkuŋŋaana mu Kawempe. Jati senga tulina okukola Museveni ebintu nga n'abamuwolereza tebalina we batandikira muwolereza. Tulina okukola ebintu jo parliament yakkaanyiza wamu nti Jati bye yakoze mu butuufu bibi. Tuteekwa okukola ebintu Museveni n'akola byamalayo nga ku radio ne bwanoonya amujulira taliiwo. Ekyo NUP bwe kibalema muveewo Mukama ayimuse abalala abasobola okikola. Naye essuubi lirimu NUP mwe musembayo mwe mugenda okununula Uganda. Museveni ayagala alage nti temulina lukuŋŋaana n'olu lwe mwakuba mu Kawempe y'ensonga lwaki temwafuna kalulu. Wabula nga bateekayo enkuŋŋaana ezaabwe kuba bateekamu bitishaati bipya tukutukutuku. Buli muntu gwe bawa tishaati bamuwa ssente okusobola okunoza NRM mu kitundu ekyo. Bababba akalulu temukuba ku ssimu yange. Kubanga twabagamba mugenda kawangula be NUP bagenda babba balangirire omulala n'ebitundu 5 mu ebi ku buli 100. Kati ekyo mukimanyi bwe bababba temukitubuulira mutubuulire ekiddako. Twabagamba temujja kukuba nkuŋŋaana ne muwakana temuzikuba ate muyino zikuba tubalabeko. Nsigadde ndi muweereza wa SPS Muwire by Ban Politics I sign out. Kama bawo omukisa.